Thank you very much for the great work. Kala obavuddewo mbangenze butereevu ku kalowoozo ka leero akaba katulese. Kansuubire nti mutuuse bulungi nnyo. Video ya leero njagala mugiwulire bulungi nnyo. Era njagala musalewo akalowoozo ka leero musalewo ne mu kigwero kyali mu kitambuze ku social media platforms zonna ez'enjawulo kubanga twagala kumanya ensonga zino kaba zitambula. Nja kusaba nga sinna tagula kubigere kugenda ku nsonga ndala zonna. Njagala nsabe omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka alikodinga katambi kano era akamuweerezebwa nabasobodde okawulira oba nsaba omuntu yenna amuli okumpi amulime kutamugenti omukulu wazze waliwo ensonga zayagala okulaga n'okutegeeza Obuganda. Ewiiki ewedde Sabbiiti ewedde Resande saasobola kujja olw'ebizibu byagana Wanyindo okweggala, so buli muntu abeeramu n'ebizibu bye lwakuba nti mundaba nenzija nenjogera naye nebeera n'ebizibu ng'omuntu ebinsoomooza nensobola okujja nembaweereza lwe mbasobodde ate buli nempumuza engalabi yange. Alright, kale mbalamusizaako mwenna kansuubire nti buli bulungi katwolekere kuba budde tujja kubona kutonyeseemu n'ekitundu yakajja kuba etumala. Mu kalowoozo ka leero kenjagala kagende buli muntu yenna njagala mukawulirize nnyo. Saagala buli muntu yenna aleme kubanga alowooza nti sibafaako. Buli muntu mufaako mu ngeri ye lwakuba munnange abantu abasinga obungi buli omu yeeyagaliza kubanga baga nti buli omu yeeyagaliza ti basiwa musibe emmere oba zirinda bwolwange tawa musibe emmere. Ekituufu kino ti zirinda bwolwange tawa musibe emmere olw'ensonga naye aba yeesudde gwenda kugamba naye ebizibu birituuka aliba asobola okwekolako ate nga kizibu teri musajja abeera ku kizinga yekka era oba weetaaga bantu banno okuyamba. Tugenze mu kalowoozo ka leero. Mu kalowoozo ka leero njagala kagende eri mwenna bannayuganda. Bulijjo nzija ne mbagamba wano ebigambo ku nsonga ezikwatagana n'ettaka. Naye nja kugamba mu kalowoozo ka leero bwe tuli mu bwangu gwe munnayuganda wonna wolinga saawudde muva mu kitundu kye ky'eggwanga. Bw'oba toli mu bwangu ngenda kusaba ng'olina obuuma bwo ng'olowooza okugula ettaka naye ng'oligula ku nkola ya liizi. Bw'oba toli mu bwangu wandirese liizi eyo n'ogenda ogula ettaka eryo ku bwo nga lya kyapa oba lya kibanja kisinga okugula liizi oba ogula ettaka eririko liizi. Nabagamba liizi bw'obupangisa bw'osaba ku ttaka ly'omuntu n'akuwaako obuyinza oba obupangisa obw'emyaka emigere obutali bwankomeredde. Obupangisa buno butera okubeera mu myaka waliwo nti njagala ku myaka 10, myaka 2, myaka 3 naye nga obupangisa bwe tumanyi ku liizi naddala bubeera emyaka 49 ku myaka 99 omuntu n'omuddiza ettaka lye. Naye abasinga obungi batatamanyi kye bayita liizi. Naye bw'oba toli mu bwangu muganda wange mu kalowoozo ka leero sandikuwagidde kukwata buuma bwo obuse mu ndagaano y'akugula liizi ku ttaka ly'omuntu yenna olw'ensonga zino wammanga zingenda okumenyera. Ekisookera ddala obupangisa ku ttaka kye tuyita liizi buli lw'ogula liizi eyo oba lw'ofuna liizi ku ttaka ly'omuntu ettaka lyo liba terifuuse liryo bw'oya alisigala yennyini lyo goba mupangisa akolerako ebintu byo nti obudde bunaatuuka nga liizi eweddeko wadde embojjiri nyowinga oba nedda. Kati gojja tteekako omusimbi gwo ogutokomoka oteekeko structures oba okolereko business ez'obuvunaanyizibwa ng'otaddemu ssente empitirivu. Nejjukira ku lunaku oluyitawo liizi eba esalika ate nga amateeka ga liizi gasoma nti singa emyaka giggwako nnyini ttaka wadde mbokuga nti sigenda kukkiriza kwongerayo ndagaano ndala yonna ettaka lyange ndyagala. Butyo mu mateeka oba olina kukwatamu bibyo ngoye zo n'otambula n'ovaawo bw'oba osobola ebizimbe by'otadde kuba structures osobola obbiserawo n'obitwala oba osobola obbirekawo kubanga ye endagaano gye yakuwa ey'opangisa eba eweddeko. Kale ngenda kukusaba gwe omuntu yenna nkuwaga bwatogeza n'oteekako essente ng'ogula liizi olw'ensonga nti gw'ojja kusobola okugikola ogikozesa essaawa ezo. Ne buli lw'obeera mu bulamu okula okaddiwa ate n'ettaka ly'obaofunyeko liizi liba likula. Ekiseera kijja kutuuka nga liizi gye wafunira ku bukadde 10 mu myaka 4 mu mwenda myaka 5 ebijjako ejja kuba mu buwumbi 10. Ku myaka gy'onooba olina mu kiseera ekyo onooba osobola okulunyowalinga liizi eyo kubanga nennyini ttaka naye gye bujjako ajja kuba afuna interest olw'okuba nti ekitundu kikuze ng'ajja kwetaaga ettaka eryo ddikozesa oba oddiwa abantu abalala abalina ensimbi ezitokomoka ezisinga ku ggwe. Kati oba ogenda kukola ki? Kitegeeza oba ofiiriddwa. Kale oba toli mu bwangu ebintu bya liizi byewale kubanga ojja tuka ekiseera nga tolina busobozi busobola kuzza ndagaano eyo wateekako ebintu bingi okaddiye n'abaana bayinza okuba tebalina busobozi buzza bujja ndagaano eyo butyo ensimbi ne byotadde ku ttaka eryo ne bitokomoka nga bwogenda okola mu katambi kano
olyoka otegeera kye bayita lease. Era njagala mukawulirize bulungi nnyo kubanga mubeera ku TV okwo ne temutegeera lwaki ebintu bino bitambula bwe biti. Era eno video egenda okukomekereza akalowoozo kaalero tugende ku video, tugende ku kigula lugi tusandike video. Eno yabadde ensasagge nga nga yabadde Nateete wakati wa family emu ng'erwanagana n'abatamanya ngamba n'ekigenza okuzuuka nga liizi yaggwako naye ng'ate eyagula liizi yafa family yeeriwo naye ng'ate balina okudda ewa landlord aba liizi oba nedda naye ng'ate kiraka landlord liizi yali yagiwadde abantu abalala kati niwajjawo ensasagge wulira. Bino byonna okubaawo kiddiridde abaana b'omugenzi Ahmed Kayanja eyali omutuuze mu Kitolo Zone Nateete mu ggombolola y'e Rubaga okugobwa mu nnyumba za kitaabwe we yabazaalira. Kigambibwa sabbiiti ewedde waliwo bakanyama abaaleeteddwa ne bagobaganya abaana bano oluvannyuma lw'okubategeeza ng'ettaka okutudde amaka ga kitaabwe bwe lyaguliddwa. Baganya okugulayo waffe DPC oyisira tategeeze okitegeera baganya okugula waffe bawadde oda baganye bajje batujjewo wane waffe ojjako munjawo ng'ati mulambo nga nkudde tusaba buyambi wano waffe. Embeera eno yewaliriza abaana bano okwekubira enduulu mu ofiisi y'omubaka wa pulezidenti owa Kampala Tamina Lukanga era ng'ono awandiise ebbaluwa ng'alagira bano okudda mu maka ga kitaabwe Bunnambiro. Bano olwaleero nga bakulembeddwamu Najibu Kayanja Nsubuga bakedde kulumba bakanyama ababadde bateereddwa mu kifo kino okweza amaka ga kitaabwe. Abaana bano bakonye ezimu ku njigi ze basanze nga ziggaddwa wakati mu kuwera nga bwe bagenda okuluma n'ogwengulu okuziyiza abaagala okutwala ettaka lya kitaabwe. N'abo abapangisa baffe ebipapula bonna n'abagoba mu nju. Bwe yamala obbagoba mu nju ye n'ateekamu ababe n'ateekamu bakifeesi abalina emmundu majambiya era n'ebimu bisangiddwamu muno n'ensuuluulu zonna zibaddemu nga beefuula mbu nno wano bakuumawo baatuwamba. Waka tumaze wiiki nga 3 tetubeerawo baatugoba. Abaana bano balumiriza Kasozi Nathan okubeera emabega w'okubagobaganya. Omusajja yatuwa liizi yaffe yatandika otutawaya nga liizi yaffe ekyaliko najja wano mugagamba yatugula ate nga si yatuwa liizi ye Kabuuso bwe tumanyi ye tetumumanyi na gye yava kubanga tatumiitingangako bunno wano wuwe. Tugenda kuvaano tugenda kusula no tugenda bbeera wano paka bo bajje batukube naye nze sigenda kuva wano okujjako nga banzise busi nga bebewana balina emmundu osega naye tusaba ku buyambi obubanga gye buli. Kigambibwa ettaka lino okuli emivuyo gino kitaabwe yalifunako liizi kyokka ng'eno yaweddeko ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini. Kyokka ye Kathozi Nathan ayogerwako bino abisambaze n'ategeera nti yafunye edda ebikwata ku ttaka lino. Era abaana bamu abakitegeera ne tuutera baganda kitwala nga bagamba ttaka lyato ku ttaka lyalaga naye nga kubapangisa bupangisa 49 years era kinyama kiteesera biwanjiko nga tonnakuba kimu n'osooka nga naye boogera boogezi. Embeera eno ewaliriza abakulembeze b'ekyalo okuyingira mu nsonga zino era amyuka ssentebe w'ekyalo kino Hajati Mutumba. Tetugenda kumalayo katambe kano nendooza mutegedde kibayita liizi yo gibayita liizi kati kuba toli mu bwangu liizi yeesonyiwe liizi yaggwako nyini ttaka yalitunda oba takyasobola bbawa ndagaano kyokka kuliko property za muzeeyi waabwe ze yalekako either properties ozisenako n'ozitwala oba ozirekera landlord. It's your own interest. Oba olina ekimotoka ekisobola okusitulayo nnyumba z'abapangisa ezo n'ozitwala ozirekera landlord oba you negotiate nga muyina ssente z'abasaba that is it ekyo bayita liizi. Kati bw'oba nga toli bwangu liizi gyesonyiwe. Akaloozo kaleero kawedde katandike tugere mu kigula lugi kyaleero tulyoke tutandike video eyatuleese. Alright. Mbalamusizaako mwenna abanyumirwa akanyumiro kano ak'ekigula lugi okwetoola ensi yonna gye musinzira okuba nti muwuliriza. Ekigula lugi kyaleero kigenda kubeera kyanjawulomukko era nga njagala mukiwulirize bulungi nnyo. Kigenda gendera ddala mwenda bannayuganda gye muli nga saawudde muli wa ggwanga ki wabula njagala kutegeeza munnange. Mu ggwanga Uganda tuli mupangisa oli nnyini lyo likkakatako olw'obutamanya buvunaanyizibwa bwo n'amateeka tekufuula nti tomanyi oba tekikujjako buvunaanyizibwa oli munnayuganda ng'eggwanga likuvunaanyizibwako. Okwesulirayo
ogwanna gamba nga mulinga abapangisa ku ggwanga lyammwe kikyamu nnyo yensonga lwaki ennaku zino tulaba nnyo abantu bangi nnyo omuli abannabyabufuzi omuli abayimbi ng'ajja n'ayimirira busimbaalaala nga olumuli oluli mu nnimiro n'agamba nti nze siri munnabyabufuzi politics tankwatako era saagala kwawulayawula mu bantu ekyo nno kikyamu kitya ebyobufuzi kye kimu ku bintu ebikwata ku buli muntu wa bulijjo oba wasoma oba tewasoma omuntu akugamba nti politics tamukwatako munnange ezo ezimu ku mbata zaneti ate nga zikabuzi olw'ensonga obutamanya tebukugisaako musango ate mbwatto mu politics oyogerako waaki era abaani yakwogeddeko akusindiikiriza omwogereko asirika teyejjusa bw'oba osirise teri agenda kukukwata mukukuwanda bigambo mu kamwa olw'ensonga nti n'omulabo oguba gusirise boogerera mwogerere naye gwe omuntu ayogera n'oga simanyi politics ale simwagala bansindiikiriza sime biki okuyita okulogojjana kanjala bategeeza mu butongole omuntu yenna akugamba mbu tali mu politics oba aba akulimba omusajja yenna abeera munnabyabufuzi nkiddamu omuntu yenna akugamba nti si munnabyabufuzi aba akulimba mu butuufu tugamba nti omuntu nga teswawuddeemu butonde bwa mukazi wa musajja abeera munnabyabufuzi mu ngeri yonna esoboka era buli muntu yenna okakasa nti oli munnabyabufuzi oba oli mubyabufuzi nja kuwa ekyokulabirako gwagamba nti oli mubyabufuzi nga kilo ya sukaali olwegigula 2,000 nga kati eri mu 10 egenda mu 6 buli lwovaayo n'ogamba bannange sukaali ng'alinnye nnyo kitegeeza ogezaako okukomplaininga ku bbeeyi ya sukaali eyalinnye automatically oba oyingidde mu byobufuzi okubuuza owaaye sukaali nga yalinnye ekyo ky'obuuza essaawa ebbeeyi y'ebintu okulinnya obbeeyi sukaali okulinnya kitegeeza byabufuzi ovuga emmotoka ng'amafuta obadde ogagula 1,800 oba 2,500 ne gagenda mu 7 bw'otuuka ku petrol nga amafuta nga gaalinnye that is politics kitegeeza nti already oli munnabyabufuzi kasita otandika okubuuza ekigenda maaso ku bbeeyi y'ebintu ekigenda maaso mu ggwanga na buli kimu ekigenda maaso kitegeeza oli mubyabufuzi ekyo tebakulimba nga teri buli muntu munnabyabufuzi man is a political animal gwate yeebuzaabuza ng'afukaana abanjala kutegeeza gwoyinza okulooza nti politics yono Kyagulanyi mwali Besigye mwali Museveni mwali n'abala nedda politics kintu kiwanvu nnyo kati nda kyengenda okugamba ate weebuzebuze ng'afukaana abantu nakyo si kituufu gobadde okimanyi nti ne laavu gye mugamba bamenya omutima biki nti ne laavu nayo oba marriage nayo yabufuzi obadde okimanyi nti laavu yammwe gye musinda ku macano lw'eggulu bamenya omutima simanyi bankyayi simanyi nakwanye simanyi bankwanye obadde okimanyi nti ne laavu nayo byabufuzi oba n'obufumu byabufuzi ojja kumbuuza yi ate laavu gira byobufuzi kati tuula nkubuulire mu kigula lwekikyaleero singa laavu si byabufuzi singa okera ku macano ga nti oyo muwala ajje wano mutwale n'omutwala butwazi nga tannakyoyogedde naye osooka n'otunulira omukazi n'omwekenneenya obulungi bwe enfaanana ye entegeera ye n'omuapproachinga n'otandika omwogereza ekyo ky'okumwogereza that is politics kubanga ne bannabyabufuzi bajja okutusawo obululu batukwana bukwanyi ne batwogereza so ne laavu byabufuzi okitegeera era bwe mukwataganya bulina kukwana bulungi mukkiriziganya era ne mubeera obufuzi omuntu bw'ajja nakukuba ttabbiri ng'ayagala obululu era omuwa obululu n'agenda mu ofiisi n'akukiikirira n'akuteeseza ebiteeso byonna engeri ggwanga gye balivugamu ebbeeyi y'ebintu gye bitambulamu ebyokwenda gye bitambulamu that is politics era mutuuka ekiseera mu byobufuzi nga muganya okukwatagana wewagira opposition nekubuulira era ne mu marriage kennyini mufumbo laavu yammwe mutuuka ekiseera laavu netandika okusebengerera notandika okuopozinga oba notandika okuoverdrivinga nekivaamu ate namukyayi ate bankyayi simanyi nafunye twayawukanye ofumbo bukyankalanye kubanga mufunye disagreement so ne laavu byabufuzi kati gwalioga nti simanyi politics tewali watali politics laavu byabufuzi ne politics gwe mwogerako naye byonna bwebitunda byonna byabufuzi okitegedde buni kati balyakugamba mbu nno simesimu nda byabufuzi kubanga abantu abasinga omungi beebuzaabuza amagezi okitegeeza politics byabufuzi
buli muntu bikwatako mu ngeri yonna esoboka era ne laavu n'obufumbo bwammwe bwonna politics era politics mu laavu yensonga lwaki omusajja ye head of the family kubanga ye yalonda ye yakwana najja n'amatiza era yawa amateeka yaleeta ssente ku mmeeza yazinoonya. That is politics also. He dictates na dictating ate mugenda kunywa sukali kuba sizirina n'akyogera ne mubeerawo lwazifunye enkera ne muzireeta lwazze ekiro kusaamuka ne mbuuza owa taata waludde luddawa naffe gavumenti bwerinyisa ssuka tugibuuza owa essukaali lwaki yalinnye okitegeera lwaki abantu bawambibwa. That is what we call politics. You have to ask questions bakuwe answer. Mukitegedde bulungi nnyo kati bayo muntu yenna addamu kusirwaza musimesiri mu politics simesiri byabufuzi oyo abeera mu ssiru z'embaata zaneti okitegedde bonna banna byabufuzi babalimba bulimbi. Ekibadde ekigwero gikyaliro tukimaliriza kati katandike video yatuleese. Alright, Consultant Wasanya Karo Charles Peter Mayiga otuuse je baliko gyotuusako engalo webale kudobonkanya Buganda kubanga gwe wasalawo kugidobonkanya olw'enkola ya muje mutamanyi. Olwaliro kansooke nzire ku buufu obw'ebigambo bibadde zikyambagamba ebbanga lyonna abamu nga mwesuleyo gwa nagamba temwagala kumanya. Mu nsi gye tulimu essaawa zino okuggyako nga wagizeemu jjo ne wowe wagiruddemu weetegereza ebigambo bingi nnyo. Ebiseera bisinga teri mufere oba mubbi atamatiza. Teri mufere oba mubbi atamatiza. Buli muntu yenna alina akalimi ketuyita akalimi akakasenda bazaano oba akalimi akawoomera ye mufere asinga obulungi ate abafere bambala bulungi nnyo. Kubanga omufere kimwambaza obulungi ayagala afune attraction gy'oli otugende tumutugwedde nga aliki ali mutuufu so omuntu bweyandize nga afaanana bw'ati ali bisatu bifaanagana bigata tosobola muwa attention akkiriza ti mutuufu. So omufere alina okwambala obulungi alina okwogera obulungi alina okweteeka mu bantu n'abanga ali ekyo kyemusuubira okuba kumbe mufere mulwadde. Kati ne munnaffe Wasanya Karo Charles Peter Mayiga bw'ati bwe yajja n'atufera nga tulowooza nti musajja mukulu era ategeera bulungi ebyobufuzi niba bitambula n'ennono zaffe kumbe naye yali musajja mufere. Tutandise tutya wetwogerera essaawa zino omwami ono ebintu bingi byakoze era ennaku zino njala bagamba nti omwami nabagambako wiiki gabbiri nti ajja kugendako mu mambuka ga Uganda. Munnange byagenze mu mambuka ga Uganda era ate bali abiri tebaagala kumanya. Yagezezaako nnyo okufuna abantu bamwogereko oba bamulabe mu nkuŋŋaanireko nga bali tebaagala kumanya kubanga purpose of visit oba ekigendwa ky'okukya tebakitegeera. Era abantu abadde badde bamungu bakwetega bwetezi era kyokka tebyagenze nnyo mu mawulire olw'ensonga tebyali tebina mulamwa kimulaga nti gyali oba gyali ali mu kikyamu. Omwami bwe yavuddeyo yazze n'ateekawo tabamiruka w'abakiise mu lukiiko lw'Emmengo pole baminisita ababe bennyini be yeerondera. Njala tutegeeza Obuganda bimutalibe ku mawulire gambibawe. Omwami ono bwe yayise tabamiruka w'abakiise mu lukiiko lwa Buganda bwepo n'abakulembeze be yalonda baminisita mu Bwakabaka Buganda byabayisemu tabamiruka eyabadde e Masaka mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka munnange era ne baminisita bennyini be yeerondera abamu bamujemedde tebaagenze n'abakiise bennyini tebaalabiseeko. Omwami ono Botaswala yaganya amawulire okukwata buli kimu era n'asirika nga kimuluma. Kati ekintu kino kinene nnyo kye mutamanyi. Bw'abanga ono yeerondera cabinet nga si Ssaabasajja Kabaka yagironda n'alonda abakiise abamu nga Ssaabasajja Kabaka si yabalonda n'atuuka obbayitamu ettabamiruka ne bamulaba mu kamwa ne bagaana okugenda kitegeeza eyamwawula esiridde. Ekyo Mayiga n'agamba nti ogenda kutuuka ku point of no return nga tokyasobola kudda nga n'abantu abakwetoolodde tebakyasobola kukkiririzaamu. Wetwogerera essaawa zino baminisita abamu baagaanye okugenda mu ttabamiruka oyo n'abakiise bennyini be yeerondera mu lukiiko lwa Buganda baagaanye okugenda mu ttabamiruka yabadde wa nnaku 2 mu kuswala okungi era yakomekkereza ng'ayise eyaliko vice president wa Uganda Edward Kiwanuka Sekandi atakyabula ku mikono nga soda mbwajje aggalewo ttabamiruka oyo era nadde kyabadde mawule kubanga kyadde kiswaza nti yayisa bakulembeze ne bagaana okujja. Ekyo nno si kye kyokka. Wetwogerera essaawa zino ekiri mu Bwakabaka wa Buganda kitokota sekisandikire. Abaweereza bonna mu bitongole ebyenjawulo abasinga obungi munnange bagisuddewo olw'ensasula etali bulungi nga teri nsimbi Emmengo nga n'awakanyaamu bakutwala nga nabo gisimufungise mu bitongole byonna bya Kabaka ng'oggyeko bino ebimanyi bino CBS manyi radio ate nga nazo zakimpatiira. Abakozi bakera ku makya buli mu ng'asulawo ttawulo ng'adduka. Mubirabyeko ne mawulire ga Kamunye ndowooza badde Kamunye
nga abagamba nti ekiri emmengo kitokota si kisaanikire abaana abakyala bavubuka bonna bakola mu Bwakabaka abasinga obungi badduse ensimbi tebazirabako so nga ate omukulu ono tata mikolo okwerabisa mawulire nti akyaliwo nnyo naye ng'ate ekyokubeerawo kwe kyo kye bayita ekigumaza ng'ente eri emabega w'ekyoto bwessa olowooza ekumba mukumbi emmere ekola so nno y'embeera ey'emmengo essaawa zino we twogerera nabagamba ekigendera ky'omuntu ono nga bwe yayogera era nga bwe yayogera ne mubanne ng'ajja yagamba ye ajja kukola nsimbi of course ensimbi azikoze mu kutunda ettaka lya Buganda na buli kimu okisaanyaawo njala kulabula mwenna abantu abagenda ku mbuga za Buganda n'abagenda mu bitundu ebyo n'ebya Buganda ebyali bimanyikiddwa nti empewo za Buganda zituulawokko mwegendereze nnyo embuga za Buganda ezisinga obungi n'embuga ezimu n'amadiira agamu tegakyali ku mbeera yago entuufu mbuuza lwaki Yoseriti Bahabulwa lutabayisura mutano wa kala isetere mzezeri nsanga bisibe na nyine kabuyonje tambula yateeka abantu be abakabano abeetuma amanya ag'Ekiganda mu mbuga zaffe eza Buganda basinga obungi nga kati balinganga abakongozi okulagirira n'okuwa amagezi ku bantu abo kumbe abantu bano baliwo nga bambega n'okukyamya ebintu bya Buganda ekyo obona nti abantu bangi nnyo bagenze mu madiira ag'enjawulo okuba nti bafuna okulambulirwa bulungi nnyo ensonga zaabwe ne bakomekkereza nga munnange tebafunyeemu kyamakulu ensonga nti abali mu mpewo zabazitudde mbennyini si bantu baffe Baganda bantu bapaatiike era nga mulante n'omusajja Kabona Jumba ne mukyala we Kulanama neri wansi ng'odde Mitiyana omukyala eyita Silivia omukyala gwe bayita Silivia Mukandoni oba Mafiina be bamu ku bantu Museveni byateeka mu byobuwangwa by'Obwakabaka bwa Uganda okubicyankalanya kati n'abantu bangi nnyo bali mu mbuga nnyingi nnyo eza Buganda naye nga abantu bano bakabano ate nga basinga obungi bambega era buli muntu yenna ajja okufuna information n'okuba nti bafuna ku bintu byonna ebyandibayambye mu ngeri y'okusiguukula Museveni wekomekkereza ate report egenze buterevu wa Museveni so mwegendeze mwenna abatambula ogenda ku mbuga za Buganda ezisinga obungi era njala bategeeza nti empewo n'emisambo gisinga obungi eza Buganda gyasenguka tegikyaliyo nkiddamu mwenna abanoonya okulambikibwa mu mpewo mu lubaale n'emisambwa n'embalongo mwegendereze amadiro ge mugendamu abasinga obungi bakabano ekyokubiri empewo za Buganda ezisinga obungi zabinyika mu nsuwa nezeetoololamu tugenda ne bakufera sinakindi okwogera ebyama naddala mu abali mu struggle abanoonya obuyinza mujja genda mulebuka n'ebigambo nga gwobigamba mbega wa Museveni ojja kuba tonnatuukawo nga bakuyodde ebigere obanga bakugjeewo nga tomanyi lwaki bakugje kubanga batwetulula dda twetaaga okuddamu okwetereza mu ngeri y'emu emyaka gigenda kuwera emyaka 14 bweddu emijjuvu singa tuyingira omwaka ogujja Katonda ng'akyatuwadde obulamu bukyanga amasiro g'abassekabaka ag'ekasubi gakumwako ogutafumba nakati agagamba nti gali mu kuddaabirizibwa nga tegaggwa so nga ate ensimbi zasondebwa nzize njogera ebigambo nga nibategeeza nti Obuganda buli mu matigga Yoseeri yateeka akabano k'emmengo akatulidde buli ensonga yonna erina okutulibwako nga abantu tebasobola kufuna information entuufu twali tulowooza nti mu gw'omunaana ogw'omwaka guno gwennyini oguwedde ogw'omwaka guno gwennyini gwe tulimu njoza emyezi nga 2 emabega twandibadde twayanyulirwa dde amasiro ago gatukwasibwa naye kikyagaanye nti kagendere ng'omukadde akogga nti amasiro gano gaagaana okumalirizibwa olw'ensonga Yoseeri akimanyi nti singa ganaamalirizibwa bulungi nnyo n'ekibira ne kiddamu kisimbibwamu emiti bulungi nnyo ne kyalirirwa ne kibikkibwa empewo zandi Buganda zandisibuka yonna gye zibadde ziri ne zijja ne zeeridde eggula ne zitula bulungi mu ntebe yaazo ate munnange Lukoya kati olw'okuba nti ono amanyidde ebikolwa ebyakalogo kalenzi era balemeddwa okutereeza amasiro gano gamaliriza era gagenda kukwata omwezi ogw'14 bweddu nga si matereeze ayogera omu amagamaga kamala obbalaga ku biki ebigenda mu maaso munda mu masiro bye mutafunangako bibalage mulyoke mutegeere wosanga nga mbiseewo manya nina ensonga lwaki mbiseewo ayagala ebisinga nga gw'oyagala kubifuna nga bwe birina okuba nawe oliwadde mu binyika onyina obiruddadde mu bitekamu engatto ate n'ogenda nawe ofuna amawulire agasukka ku gange olw'ensonga nti ffe wano tuwa amawulire nga tuwaako n'ebyokulabirako bwe gatyo bwe gafaana munda bwe gatyo bwe gafaana munda
Bwegatyo bagafaana munda 1 minute linda kompola mpola. Bwegatyo bagafaana munda gwe bwolo labange ekyagwedda era bakugandi gagenda kugulibwawo awo nno olaba wonna emanju waago kyekibira naye kati lengera wafaana essaawa zino okuba nti mu myaka 14 wakyaliwo watyo nga wafaanana. Mwaka tugenda mu gwa kumeka gwa 14 njala ofune ekifaananyi ekituufu olyoka otegeere ono omusajja lwaki aganye okumali kuba bakimanyi nti singa bamaliza ensonga zino zonna kitegeeza nti empewo za Buganda zisobola okuva gye zibadde zeegese ne zirumba bulungi nnyo ne ziddayo okwaboowe ne zituula kati nno yeyo embeera bweto bweri. Embeera bweto bweri mu masiro munda so nga ate ku myaka 14 buli kintu kyandibadde kyakola ki kyaggwadda. Kati ndowooza bawadde ekifaananyi ekituufu ekiri mu masiro wennyini munda wali gye batasobola kikulaga ku TV wadde kikulaga ewantu wonna. Kati nno ekigendera ky'abano abantu mu kugookya mu kusookera ddala baali omanyi byali bintu bibiri. Yoseri yali amanyi nti Obuganda engeri gye bwali bwamukoowa bayinza okukozesa amasiro gano okuteekamu ebyokulwanyisa yali ensonga enkulu olw'okuba nti Obuganda bwali tebukkiriza muntu n'omu ayingiramu. Ensonga ey'okubiri kwali kusaanyaawo Bwakabaka bwa Buganda n'obulombolombo n'ennono bwonna obwa Buganda nga bazze bakikola. Yensonga lwaki nti bano abasajja bagenze mu bika bya Buganda ne bateeka ensobole ku basajja baffe abalangira n'abambejja ne bateeka ensobole ku bajjajjaffe abakulu abataka ab'ebika abo bonna abatakkiriziganya na nkola y'amayiga abasinga obungi ne bagobwa emmengo ne kati bakyagobwa abamugamba nti muna ekintu kyokola kikyamu era asiya abafuutula nga nenda bagisi bufundize. Tukyagenda mu maaso. Nga otwongerera essaawa zino amataka gasinga obungi gatundiddwa ngenda kubuulira wataba gatundiddwa gakyusiddwa gatya ne kansooke nkuwe update oba ekituufu ekiri ku ttaka lye mbadde ngoberera essaawa zino ettaka ly'ekira. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omuloopera nti Ssaabasajja Kabaka embuga yo oba eggombolola ey'ekira ekimu ku kiwayi oba ekitundu ku ttaka eryo Wasanya Kalulu kya Peter Mayiga mu bufunze yakiguza kampuni gye bayita Starbex. Kampuni gye bayita Starbex gye baguze ettaka eryo era essundiro limaze bulungi nnyo okuba nti lyawedde okuba kati liri mu kukola nsimbi era lino ery'ekira. Oli ayinza okugaa nti omusajja byayogera tabimanyi liiryo Starbex yeyagula ettaka eryo ery'ekira era n'essundiro lyawedde bulungi nnyo. Ngenda balaga kuliko n'emiwendo gy'amafuta engeri gy'ogulamu engeri y'amafuta. Starbex yeyagula ettaka ly'Obwakabaka era petrol station yeyo era n'emiwendo gijjo bulungi nnyo gy'amafuta gye baataddeko bulungi nnyo. Kati kamba okubifaananyi ebitambula mulyoke mukakase nti obubbi obuli emmengo teri abukwatira nsawo tutuno. Awo tutuuse era njala okutegeeza Obuganda mwenna nti musajja atudde Mmengo wasaanya ng'erinnya lye lya kusaanyawo ettaka lya Buganda lyonna litondiddwa naye tufunye omukisa nti tutegedde kampuni ezimu ezigula amataka ago gamba nga ettaka eririko eryaliko essomero kwennasomera era Nabagereka Primary School tukimanyi bulungi baaliguza Muhoozi era bulungi nnyo n'alitwala. Nettako kwali Stexiso Center Bengera kwennakulira nali era baaliguza Muhoozi anda Hams Miss Kigundu nene balitwala
tugenda tufuna profile profilinze buli kimu kyonna Mayiga kyagenza atunze okuba tukitegeeza Obuganda no bategeeza tukyagenda mu maaso tetunnamaliza Wetwogerera olwaleero njala tegeeza bonna Baganda nti akatubagiro ngazina n'owenkufu akaliwo gye buvuddeyo katono oluvannyuma nti Ssaabasajja Kabaka yali afunyemu enkenyera ng'akyaddeko ewa Kasujja mu biseera ebyo wetwagambira nti Ssaabasajja Kabaka amutuleete tumubeko eky'omulubaale ng'abasajja bamukwese baagala akisa omukono mu ngabo bo bakole kye balina okukola olw'ensonga nti bali bamaliridde omutta bo batwala ebyabwe wetwogerera essaawa zino ekiri emmengo kitokota Ssekisandikire abamu ku babinjika mu nsuwa ne badduka munnange batandise okusesema ebyo bye baalya mujjukire nti Ssaabasajja Kabaka bwe yakyaleka ewa Kasujja ensimbi nnyingi ezaamuweebwa mwe muli n'ezo ezaava ewa Yoseti Bahabura Tabasira mutano wa Kale kinzireero zezisanga bisibe ezaali obuwumbi 6 ezaleeta akatubagiro abazigabana nga nakati amba kyaganyo zisisema nina eggulire njagala basomera bulungi nnyo olitegeere wiiki ewedde gye tukubye emabega omu ku bakungu abali bawereza emmengo omukulu amanyiddwa nga Kiwalabe Male ono ensimbi ye ezize omugabo gwe yafuna ku ssente ezo yazikutte bulembwembwe n'aziddiza Ssaabasajja Kabaka n'amugamba munne zino ensimbi ze bampa ezisigadde sizimanyiko mayitire Kiwalabe Male yazizza obukadde 7 bweddu obw'ensimbi za Uganda n'abukwanga Ssaabasajja Kabaka n'amugamba nze gwe guno omugabo gwe nafuna ku buwumbi 6 obwali bwa ssente ez'okujjanjaba kale entasiimo ebulajuwa mukulu Kiwalabe Male wonna wooli at least oli yaddeko ng'omubyomwe naddala gwasinga obubbi emmengo nolaba wasesemyeko ko buno bukadde 7 mukama w'amaanyi nebira bijja kujja mpola naye bino ebintu bye tubagamba mujja bitegeera nga ono Mumpemba avudde emmengo mujja kutegeera ebintu bingi nnyo so njagadde otegeeza Obuganda nti ku bukadde bumbi 6 obwa Yoseri okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka bwe yali nga akoseddwamu yo Mumpembe Kiwalabe Male asobodde okusesemako obukadde 7 wiiki ewedde zeyaddiza Ssaabasajja Kabaka n'amugamba munne kino ekiwayi kya muogo kye bampa nze nkizizza kubanga sijja kufana bikolimo ewammwe waawo ye nazza obukadde 7 n'abuteekawo nga mumanyi nti abasajja ba Kabaka tebazwala wassanya kalo kyali Sipida Mayiga akyagaanya okwenyanyadde okuzza ensimbi yebyo abikwasaganya wa Museveni na Salimu Sale okubimuyamba okumaliriza ebintu ebyo so nno ng'ate wetwogerera nti omukulu ono alina ebintu bingi nnyo ebimukyankalanyeeko naye ng'akyagaanya okiraga munajjukira bwe natandikira olutalo luno emyaka gigenda 5 bweddu omwami oli yali asasula amawulire ng'asasula social media okulumbalumbu ye buli wamu ng'ateekawo ssente wetwogerera nnyina essanyu lya nsusso ng'akimezezza okw'omusana abantu bonna be yasasulanga ensimbi omuli abataka omuli bannamawulire omuli abantu ba bulijjo abaga lumbu yo nabeka mulalu munnange bakizula lumbu mutuufu era babinyuka mu nsuwa ne badduka bw'okyala bajja ku Facebook ati lumbu yasimanya avuma katikiro somero lumbu yalumba bategeera bonna ne badduka ne beetegula ekibabu kino ekibabulya mu kimutamanyi abantu finally bategeera Mayiga era bamudduseeko kyova olaba n'amawulire tegakyamwogerako ne bwakola post takyasobola kuweza abantu bibi bakomentinga ku post ze kubanga bamala finally ne bakola ki ne bategeera nze sigenda kwewaana wadde okugamba nti mwebale nnyo mubalire ddala naye nze mbagamba ebigambo bino mbyogera nange simanyi lwaki mbyogera ne mujja kulaba ekizibu ng'obudde butuuse nga Mmengo tekyalina kintu nga kasajja kakitunda naye bigenda bivaayo mpolampola nze obudde nina butono naye kansooka ate mmale okutegeeza Yoseri ti Bahabura Tabasira mutano wa Kale nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe kansubira nti Yoseri oli bulungi n'abantu babaaka bano mujje baliko gye mutuusaako engalo mwebale kubba ttaka lya Buganda mwebale dibba mulitwale naye ekikutte obudde kijja buta olw'ensonga nti ffenna lyekko njala tegeeza Baganda bonna mubere bagumu ng'asula wansi lwaki nti bw'osula wansi nga tosuze waggulu mutenza ggulu ne bwajja gobera taratibu akunyenyamu katono naye omuntu asula ku kitanda waggulu oba katandaalo waggulu mutenza ggulu bwajjayo musisi n'anyenyaamu owulira ng'ekitanda kyesuukunda bwe kinoga tuli kukiwano kumbe yasula wansi abeera ali taratibu kati mmwe abaaka bano bakulu kambabuulire nga ne Yoseri abakulembedde mujje baliko gye mutuusaako engalo nkubiriza omulango ogutakungula mwenna basajja n'abazaana ba Kabaka oba oli Muganda oba tuli Muganda ng'olina ettaka lyo mu Buganda waligula maama akusaba okuuma endagaano yo oba kuuma ekyapa kyo butiribiri
tukimanyi nti abasajja bano bagezezaako okugezaako okukyusa buli kimu kyonna ekyaliwo naye bakootakoota mu gaalumonde kuno munnange okunamira muzibe naye nga tajja kukuba kuwadde ekyomulubaale kwe kunyigira mu nzikiza ng'ate teri agenda kukulaba bwetu bwenjo bagamba abantu bano balina kye batamanyi omanyi bagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro gy'obeera nti bwe bulinda ne gakya oba galinda ne bukya tegasobola kutambula wetwogerera mwenna ababba ettaka lya Buganda mbasekeredde era nkabatemye nga namwanduka yatema omusika mu lumbe kubanga yabadde abeera n'omugenzi amanyi buli kimu munnange ndi wano kubategeeza ettaka ddyo mubbe era muteekeeko buli kimwagala okukola olw'ensonga nti muli bapangisa ate abali ku liizi nga liizi yammwe ya mmundu na poliisi abatamanyi poliisi yeyina okukwatisa amateeka n'ebiragiro naye ate poliisi ennaku zino yemenya amateeka era yeekuma bamenyema amateeka poliisi yeekulemberamu abagoba abantu ku mataka nga efunye order okuva above poliisi yeekwata bannannyini ettaka abatuufu ne bateeka emikono gye gitawumira muwemba ne basiba poliisi yeekuba amasasi abantu abalaga eddembe lyabwe okwekalakasa ku ddembe lyabwe ery'obuntu n'okubeera ku ttaka epoliisi kati olw'okuba nti mulina akalembereza kano nga yose lyakyaliwo era nga mulina emmundu ne poliisi munnange embaga fujjo mulikole na buli kimu kikole naye mulina kye mutamanyi kyekiriwa ndi wano okubategeeza nti buli muntu yenna alina ekyapa kikuume butiribiri kubanga kiri ku rekodi mu mateeka amatuufu agawandiikibwa mu ntandikirwa ddala 1 January omwaka gw'essaali nga ne jjajja wange teyaliiwo ngera tegeeza mwenna abaakabana bali mu kubba ettaka lya Buganda bamagulu meeru bannamagoya bwe baali nga bali mu kugaba ettaka lino disaasaanyo digaba bitundu by'enjawulo baaliwa emitendera egy'enjawulo ettaka lya Buganda lyatuweebwa ng'erya Maryland era Buganda yokka n'Abaganda bokka be baafuna ebiwandiiko ebyogera ku ttaka nga lya Maryland kati gwe nyina byona simanyi kaarugire simanyi kaaruki simanyi kaaruki ku myaka gyo oyina ekyapa kya Maryland nga tewafuna transfer form ng'oli waaka bano ettaka lya Maryland limenti kuba na Baganda era ebannannyini n'ebiwandiiko bya bannamagoyo byogera kati gwe kayine kasimanyi kayine biki twayina biki gw'olina ekyapa kya Maryland ettaka walijja luddawa era ani yakuwa olukusa okufuna ettaka eryo ani yakuwa transfer forms oba ani yakukyusiza obwannannyini okuva ku buli okuddako bwe bw'olina kati kambabikire mwenna Abaganda abasinga obungi mumanyi ebintu bino lwakuba mbisirikidde oyinza okuba oyina ekyapa naye ekyapa kyava mu kyokuddako ekyo ky'olina Yoseriti bahabulu wakankutegeeza ne Baganda babaaka bano ettaka lya Maryland lya Baganda ate lisangibwa mu Buganda wokka. Do you copy that? Ate liteekeddwa kubanga lino Baganda wokka. Unless ng'Omuganda yakuwadde ate mu mirembe ng'akuwadde transfer form n'akuwa. Kati Yoseriti weerabidde mu gavumenti ye bwe muzze ne mubba buli kimu ne mwagala ogezaako kikyusa nejjukira nti kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo. Yoseri akabugo kakadde tekaggwa mbu kibuloolo. Ettaka lyo limukyusa eriyo mama w'ebyapa bino nga mama w'ebyapa bino bamukola ku kintu kye bayita microfilming records. Ettaka lya Buganda lya recordingibwa ku microfilming records era records zigino gye ziri. Kati mwenna abaaka bano abatwala ettaka nga muzunga n'ebyapa bino mukolera ku NASA ne mu Ministry of Lands mwerabidde nti eriyo mama w'ebyapa bino nga ye ali mu nkola ya microfilming records. Microfilming records okimanyi? Doza kamba jjukizo katono. Edda twabanga ne bakamera mane bakuba bifaana byalo nga bakozesa negatives ezo. Kati negatives ezo ebyapa ebisinga obujje bye Buganda biri original. Ebimbi ya recordingibwa. Ebimbi ya recordingibwa gye biri ku original yaalyo. Kati mwembere muzungere nga mubbe ettaka ly'abantu. Muzunge nga mubbe ettaka ly'abantu. Naye mujja kitegeera muzunge ettaka ly'Abaganda lya Maryland. Kati gwe simanya ni Kanyeru bikisime muyina ettaka lya Buganda mubbe mutwale naye mujja kitegeera. Bwe mutwale ffe tutubagana. So no jala bategeeza nti ettaka lya Maryland lya Baganda bwe okujjako ng'Omuganda omukutte bulungi n'akuwanga yakwekyusiriza. N'ettaka lya Maryland n'ebyapa eririko byonna lya Buganda ate ng'ettaka lya Buganda categorically clear liri under microfilming
category records yeziri kati mumuzunge ng'olwano bako mubettaka eri mulitwale ku lubbaalo mukyuse mugende betene mulandizi mugende Ministry of Land mukyuse kabugo kakadde tegwaggwambulo ettaka lya Buganda teriggwambulolo ettaka lya Buganda teriggwambulolo kati gwe litwale essaawa zino ne bugenda kujja nga tolina buyinza nga ne poliisi tekyalina buyinza bino byonna bigenda kuvaayo yose wajja mu buyinza n'oyagala okyuse mukole ebyapa nakatati ne Maryland badde oyagala jijjawo katati n'ofuula n'ogaa nti oleeta abantu nti omuntu ajja kubeera ku ttaka emyaka 10 afune obwannannyini ku ttaka eryo kubanga obadde okolera oluwenda abantu bo bonna abajja mu Buganda okutwala ettaka lino kati mu byapa byabufula bya digito okuva ku biri ebikadde kubanga mwali mwagala kukyusa naye kankubuulire ekifuula omuntu obukadde amagezi kwe kusirikira ebyama n'okumanya biki ebyaliwo Museveni ne bannomuloza muli bagezi nnyo ku nsonga ezikwata ku nsonga za Buganda ne Uganda naye muli basiru kubanga Obuganda lwazi ne bubukoonako tulwatika eri abaana abasirise nga bamanyi buli kimba kimanyi gwe weebuuze lwaki buli nsonga zonna ez'ettaka Museveni azinamu mukono ne Salimu Musale ne famire ye ne wano Muganda wokka mpozi ne Mambuka Salimu Musale gy'agenze era lwaki gwe odi obuyinza n'obuteeka mu nnyumba y'abarefugee Entebbe n'oteekawo n'obukiiko obugenda okulambula ettaka buli alina ekizibu ky'ettaka nti alina kuddukira wa Museveni wafuuka ddi Ssaabataka era olina obuyinza ku ttaka kyenkana ki tukimanyi bulungi nnyo nti ettaka lyonna bwe liba liriko enkaayana ekkooti esookerwako ye kkooti y'abantu ku kyalo ettaka kwe liri ye LC1 bwerema negenda ku muluka ye LC2 bwerema LC2 neryokereyokere kkooti ya Kisekwa neryokerere ku kkooti zino ez'abantu eza kkooti eza bulijjo era kkooti zimanyi okutawuluza enkaayana z'amataka negwe wateekawo bukiiko simanyaani bukiiko ku ttaka bulamba nga bugenda okunoonya n'okupunda ettaka ly'oyagala babbe kubanga gw'okimanyi nti oyagala ttaka eryo nsekerera nnyo Omuganda kuba ne Munnayuganda yenna gwe babbako ettaka noga nti njagala State House ennyamba ekuyamba etya State House mbwa nkiddamu State House n'abali bonna mbwa Maguja mbwa za nnamaaso lwaki Maguja bw'ogiteeka mu katale n'ogiwa ekisolo ky'omuzigo tesobola kuyita muguzi yenna kujja kutugula muzigo guno kubanga omuzigo ogwo naye gwagala okugulya kati kye bagamba nti kyoba bagamba nti otunulaga dibengali ng'embwa etunda omuzigo olw'ensonga nti bwe gunaadibayo tekola loosi ejja gwenda kuba naye gwagala kati State House n'abagiri bonna mbwa tebalina kye bakwagaliza gwe ajjazonga n'ebizibu bangobye ku ttaka zimwe kankubire tebalina kye bakwagaza ababbi b'ettaka bali mu State House abaaka bano bali mu State House bali mu poliisi bali mu magye kyova olaba oli ajja ku ttaka lyo ng'alina ekyapa n'omubuuza ettaka walifuna litasobola kukunywa wabula yina n'ekyapa era nakubiringo sente zayagala ku ttaka ly'abajjajjaawo oba ku kibanja ky'abajjajjaawo n'ombuuza jjajjange yalina nyini kibanja kino bwate wasobola kumulaba mu biseera biri nga naye yali tamanyi nannyini ettaka gw'ojjotya essaawa zino ng'ekyapa kyo kiraga kya myaka 2 kyafulu myaka 2 babega nga tasobola kukuddamu kubanga yenkola kye mukola naye tubagamba nti akanyoomonyomo kangi naye obudde bwe buli obumala buli muntu kuuma ebiwandiiko byo topapa ettaka tisirigenda kutabula terina mipiira yo Museveni weetaddeko obuyinza bungi nnyo nti kati gwogaba n'obulamu gwogaba n'ettaka gw'olijjako gw'olisasulira naye buli kimu tulinako obudde enkomerero entandikwa n'enkomerero kijja kuddayo nga bwe kyalina okuba kati mwenna ebintu bino Museveni yabifuna atya katudde ku lugero gye buva ne gye bulaga Obuganda bwakaddawo myaka giri 3 mu gumu bwe mbaseerabidde mu 1993 Katikkiro eyasookawo omugenzi Joash Mayanja Kangi yalamula bulungi Obuganda newankubadde naye muntu ng'abantu abalala alina buyesubyamu naye ffe kiyita mu lujja ne wajjawo mulwanya muli Simwogerere n'alamula Obuganda era naye n'atuukiriza obulombolombo n'ennono na buli kimu n'agenda nga tewali mulobole bonna gwe bagoba ku ttaka wadde n'ekintu n'ekimu ne wajja mukulu Jebbi Warsimbi najja n'alamula Obuganda nga tewali wadde emirowoli gyonna ku ttaka nga rekodi za Buganda mu Buganda Rally Board n'ebitongole ebirala bizitambula bulungi nnyo
ngere eddigobe eriwoobezeddwa obulungi nnyo nga mutudde ku lujjuliro omukadde omukazi n'atandika okubegerako buli omu n'atandika buli omu okumubegerako ebibego bye ate nga tukimanyi nti enkola mu Buganda nti kasita mba mutudde ku lujjuliro ne babega emmere etteeka erisooka totunula mu ssowaani etaliiyo etteeka eryokubiri tosooka nnyama mu ssowaani ennyama yeesembayo kubanga ekikuliisa ennyama nga tonnatandika kulya mmere baakugema nga akamanyira kasumagizi eyalira okulya ennyama mu kutandika nga banno bagireese bagiryenga emmere eweddewo otandika okumwozoola amaaso ng'otunda mu ssowaani z'abantu ogwabanga muze mubi kati bwe kityo bwe kiri emmengo essaawa zino munnange butyo musajja mukulu Jebbi Walusimbi bw'avaawo mivuyo ne gitandika emmengo era nabalaga wasanya Kalu Charles Peter Mayiga nga amaze okuyingira awo wasooka ne wajjawo Oweekitiibwa Dani Muliika n'agamba sigenda kuleka jjinja lyonna mmengo wano nga sirikyusizza ddiraba bukyamu kyobukirimu n'atandika okubuuza akaana akataano ku nnyingiza n'ensaasaanya eya buli nsimbi eyingira efulumizibwa nabaani abali emmengo amateeka yose linayagala okuleeta amateeka emmengo Oweekitiibwa Dani Muliika n'amugamba nti Obuganda nsi yeetongodde ate totuwa amateeka mukulu lamula gy'olina okulama naffe tulamule okwaffe Museveni agambye atya oyo gwe bayita Muliika oyo omusajja mubi nnyo tetujja kulagana naye n'atandika okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga balwanyisa Muliika paka lwebamujja emmengo kumbe baleese omusajja wa Kabano n'atuuka mu ofiisi n'alyoka afuna buli kimu ekyali kyetaagisa bwe yabifuna byonna n'akwasa Mukama Museveni n'amukwasa ebyapa bya Buganda byonna oyinza okugamba lumbu yasala ekigambo okumenyedde bakatikkiro bonna okuva mu 93 okutuuka ku Oweekitiibwa Dani Muliika njalombulire mu kitundu kyonna ekya Buganda bye baali bagoba abantu ku ttaka nga baga Buganda Land Board yatunze ettaka oba gundi yatunze ettaka oba ettaka ly'abalangi n'abambejja lyasendeddwa oba kino kyakoleddwa tukome ku Muliika wokka ondeetereyo ettaka lyonna erya Buganda nga lyali litundiddwa oba basenze abantu ku ttaka wokka wenjagala tukomaawo wokka ku Muliika wenjagala tukome ebyafaayo gye biri va ku Muliika Jebbi Walusimbi mulwanya muli Ssemongerere Oweekitiibwa omugenzi Katikkiro Joash Mayanja Nkanji gwombuulireyo bwe baali basenze omuntu yina ku ttaka tewali okusenda abantu kutandikidde kwono wa Kabano eyajja omusuubuzi omufere okutunda ettaka lya Buganda era n'ebyapa n'abiwaayo byonna nabagamba nti ettaka balijja mu ttaka lya Kabaka ne babaliza mu private baliza mu bwannyine bwa Kabaka ne baliza mu private Miloland titles nga lifuuse lya bwannannyini gena aliguza abasajja abanyarwanda n'abawana ebyapa na zino zennyini microfilming records titles nazo nazikwatisaako Museveni nazimwa kati Museveni agezaako nnyo to change ne it is impossible kubanga kabugo kakadde kagwa mbuloolo tukyalina obuloolo obulala buli buli nkoko mamiramu n'obuloolo ne bugiramu kati bye bino giro bagamba mutegere bulungi nnyo ebigenda mu maaso ku ttaka lya Buganda tugenze mu maaso amataka mangi nnyo aga Buganda agandibadde gayamba Buganda n'okuyamba Obwakabaka Buganda agatwaliddwa nga bwe twogerera Mayiga ne Museveni wepo n'ababaka ba Buganda basinga obungi ebintu bino babimanyi n'ebyesudde ekya bwannagamba bwe twogerera waliwo ettaka lye babalaganga amagye gaagala dizimbako nkambi y'abasirikale abamaliini eyo ttaka lya Buganda naye waliwo n'ettaka lye bayita Yasango Bay ettaka lino liriko square miles 570 twabasomesa eby'ettaka ntubagamba nti square mile emu eriko acres 640 kati bwe banga ettaka lino Yasango Bay ettaka lya Buganda liriko acres 570 nga Mayiga lyonna yaliwaayo ne bibikwatako nga buli square mile emu eriko acres 4 eriko acres 640 kitegeeza ettaka lino lyonna Museveni n'Akabano baalitwala nejjukira yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga gwe tuyita Edward Kiwanuka Sekandi naye alinako erimu ku ttaka eryo ettaka lino litwogerako liri bitundu bye Masaka okuva Masaka okutuukira ddala ku border ya Uganda ne Tanzania era liva Kaliisizo mpaka Mutukula ku border eryo n'ettaka lya Buganda Land Board naye teri wadde alinyigako wadde okulyogerawo n'amataka mangi nnyo agenkola ngeeyo nenga gonna Mayiga yagawaayo n'ebigogerako olw'okuba nti ye bajja kusobola kutwala ttaka lino
tugenze maaso omusajja gwe twayita omubi gwe baasiga empitambi n'okwononera erinnya lye omugenzi Idi Amin Dada omulemerembe gy'oli e Saudi Arabia kubanga kirabika Mukama Katonda bwe yakutwala yakugamba genda owummulire mu nsi eyo entukuvu wayogerwako bingi naye ate wali musaayi gwa Uganda era musaayi gwa Africa lwaki mukatubagirako ebyobufuzi temwalikaawo ne mulaba abantu bangi balwana entalo obutakkiriza Namagoya oba bannamagoya Abangereza okweddiza ku mataka ga Uganda yabagamba nti kafuuwe over my dead body magulu meeru yenna okuba nti alina obwannannyini ku ttaka lya Uganda oyo mugenzi Idi Amin Dada butyo okwayita the conqueror of the British Empire ng'amaze bamala amamiima abamusitule ku mabegabega ng'amaze balaga nti wano ettaka lya bannayuganda tekuli muzungu yenna mu Ngereza ateekeddwa okuba nga alinako wadde akajiika akatono kana ak'ettaka kiwawa kana akajiika akatono ka quarter spoon kibonerako eddagala ly'abaana ery'ekifuba temusobola kuba nako kuba ettaka ly'abaddugavu lya bannayuganda omuzungu n'akolaga ne Yoseeri okunyeenya omusajja ono mpaka ne baamugyawo kati wano wenjagala osooka ofuna okutegeera nti Yoseeri mukozi w'abano ate mu kubeera mukozi w'abano kati kansooke ndubaviire ku ntono musooke mutegeere bulungi nnyo waliwo ekigambo kye bayita occupation mu luzungu mu Luganda kankibannyonnyole occupation bw'okyuyiza mu luzungu n'enkiza mu Luganda kitegeeza okuwambibwa oba omuntu okujja okutwala ekintu kyatalina kuba nakyo mu lukujjukujju ng'alina ekigendererwa eky'okujjawo bwennyini kyo yakyeddize kyetwandiise occupation kati bannayuganda abasinga obungi ekigambo kino mukiwulira kipe mu matu gammwe naye nga njagala mukitegeero lwaleero banki musomyeko muyise mu ssomero musomye ebintu bingi nnyo naye muganye okuggula amatu gammwe we twongerera eggwanga Uganda naye okusingira ddala mu Buganda tuli under occupation ekigambo kya occupation kino kikolebwa mu nkola eri systematic oba mu nkola yekikwata mpola naye ng'ate bakikola ku speed ya waggulu etya waliwo bwensoma ettaka lya Buganda lina nga muliwulidde lyonna erisinga obungi ligenzeko abasajja Abanyarwanda ligenzeeko abasajja Abalundi ligenzeeko abasajja Aberitrea ligenzeeko abasajja Abaethiopia ligenzeeko abasajja aba South Sudan ligenzeeko abasajja Abasomali naye weewuunya ettaka lino baani abali baddeko era baliruddawa kati under occupation waliwo ekikulu ekirala ekigenda mu maaso kibeera silent genocide oba ethnic cleansing bagenda bajjawo bannannyini ttaka eryo mu mpola bakozesa methods bbiri either okujja okutta ne balitwala oba okuliwamba obuwambi nga tolina kyogenda bakola kyekikolebwa bannannyini abadde ku mataka gano gonna okutuuliddwako abantu bano baliruddawa bonna abasinga obungi babuzibwawo tebamanyikiddwako mayitire ekizibu kya Africa nga ne Uganda mwagitwalidde kyekya Namagoya oba bannamagoya Abangereza bakyatulimu nnyo era bakyakozesa Yoseeri batya mwenna bagenzeeko mu ggwanga ery'omulirwana wali wa Pirata mumanyi embeera yali bwefaanana n'okufuna emmere olumu si kyangu nnyo nsi ya busozi n'abantu baayo si bangu bakubeeramu bw'ojja waffe mu Uganda nsi at least ya museetwe ate nga n'abantu baayo bangu bakolagana nabo era teri asobola kubuuza munnange ovaawa era lwaki oli wano
kyangwira nnyo omugwira yenna okutuula amangu nga teri amubuuziza kubanga buli munnayuganda akola ku nsonga zimukwatako tebatera nnyo okulingiriza okisuubwanga n'ennono bw'abannayuganda. Mwalaba endagaano wakati w'eggwanga lya Rwanda erikulirwa Pilato n'eggwanga lya Bungereza ery'abannamagoya erikulirwa omugenzi Nguli Queen kati ng'aliriko ye mutabani we Namagoye Karoli nga bagamba bagenda kusindiikiriza abanoonyiboobubudamu bonna abave e Bungereza batandika balonderamu enewa Pilato. Naye ekyo tebaayagala bagamba nti bano bonna bagenda kukomekereza nga bali Uganda. Tebasobola kibagamba kubanga bakimanyi mujja kwekumamu okutaaka. Mujjukire emyaka ng'ebyo babega eri abasajja ba Afghanistan baaleetera mu nnyonyi bugule bweddu ne bayingira eggwanga baafuluma mwabalabako gye bali mumanyiyo tewali amanyi. Kati n'aba Ethiopia, aba Sudan, aba Eritrea, abanyora nabo bazze mu nkola y'emu nga bajjanga abanoonyiboobubudamu ne babulira mu ffe ne babula. Kati information gye neendaga nti bantu bangi bagezezzaako nnyo okuteeka omuziziko mu nkola y'okuleeta abantu abo bayita mu Rwanda, naye era kikomekkereza nti bannamagoya baagala nnyo okukozesa kye tuyita diversion okuteekawo embeera okubuzaabuza abantu naye nga kyo bakiriko. Era mwabali baaffe nga tetuliiwo bwe muba temwegendereza mujja kwekanga temukyalina wakwegekaluba ng'abantu bwe mubadde mulowooza nti babateekeriwa Pilato bonna bayingidde Uganda ate nga bajja Buganda. Kati abantu abo bonna bwe bajja buli waatuula ng'afunyeyo ne bataano ku 10 ettaka eryo omubuuza yalifuna atya kubanga mu ssemateeka ya Uganda tateekeddwa kufuna dde ekijiko ky'ettaka. Kati oyo yajja ne bamutuuza waawo eyo system ey'okutuuza abantu abatali bannansi gye bayita occupation. Abantu bano bw'amala okusisira ewantu awo agenda agaziwa mpola agenda agaziwa. Mu kugaziwa kuno bakozesa methods bbiri, asobola okukusasula oba okusindiikiriza n'akugjawo mu nkola yaabwe yeekutta. Bw'ogoberera amawanga gano gonna agaleeteddwa bonna bassi balungi tebeetaaga kumanya gw'alina akatega tasobola kutta bano bo bassi. Gw'ogambira bannanga omusajja wuli bamwesaga tugenda tuleete n'obula tumwongerewo. Kati abantu bano baleeta abantu bano babateekawo bano bagenda bagaziwa mu kugaziwa okwo nga bateekawo bannaabwe. Kati mmwe nnamba y'abantu gye bagenda bajjawo yabannansi egenda ekendeera ekyo kye bayita occupation mpola nga boocupaye nga batwala bagaziwa. Kyekiri mu kukola olwale mu Uganda naddala mu Buganda. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Manyi njagala mbasomesa ebintu bino binnyonnyoke bulungi nnyo. Buli ali wano ategeere bigenda otutuukawo oba lumbuye ndibaawo oba omuntu alibeera wano naga musajja ebigambo bino yabyogera naye nga tokola ki nga tetuwulira. Abasajja bano basomesa olulimi Oluganda ne balwogera. Babasomesa olulombolombo neno ne bawogera. Bafuna ensimbi n'obuyinza obuyitiridde. Kati mu nkola eyo ngenda bwako ebyokulabirako bigenda kubeeranga bibiri. Gwe munnayuganda ali eyo bebiga byenjogera dde mbyogera mu Luganda mulumanyi tewali atamanyi Luganda. Essaawa zino wetwogerera mu mambuka ga Uganda waliyo obuvuyo bulimu buli mu Buganda era wattaka. Era aliyo Salimu Sale agenti wa Museveni bagenda batwala ettaka ly'abantu nga bagenda bookya amayumba g'abantu bagoba ku mataka ekyetuyita ethnic cleansing and occupation era bagenda bakikola. Olw'okuba nti mu Africa oba mu nsi ku ssemazinga Africa omuzungu tafaayo nnyo okubeerawo kwaffe kino kankiddemu. Muganda wange oli mu diaspora, muganda wange oli ludda wa yonna oli mu bagulubeero, omuzungu tayagala nga koobeerewo. Singa aliyagala obeerewo yandibadde takola kye bayita colonialism era yandibadde talera kye bayita slave trade. Gwe njagala ombuulira eggwanga oba kkala emu gye baakozesa mu buddu. Njagala ombuulira kkala emu gye baakozesa mu buddu etali ya muddugavu. Kala gye baakozesa mu busibe mu buddu era baali baddugavu kubanga baali balina ekigendo eky'obutayagala kulaba ku kkala eyo. N'omuntu omulala gwe baakozesa mu busibe gwe bakozesa mu busibe obutaali nnyo bwa kulaga mu nsi be bayitanga ba Indian coolies. Ba Indian coolies be bayindi era abalimu akasaya akaddugavu muba bamanyi abayindi abo. Be bazimba railway ogijja eri Mombasa ogireeta ogituusa e Kenya ejyayingire Kasese egendeko ne mu Eastern egendeko ne Mambuka eyo
kati abasajja abayindi abalimu oluddugavu ba Indian coolies bebalozaako ku busibo obwo oba ku slavery bebalozaako katono nnyo awo kwabo mwe mujja muva bana bakyotala bosanga ejjinja bosanga Fort Portal Kasese abakyotala bavamo ba Indian coolies babire bintu musomero besula sedo bisoma katuli ku internet tubasomesa ndi bwabe obuze nti ngeri yoba abakyotala bangi ekasese Fort Portal ngeri abakyotala bangi abakyotala bavamo intermarriages between the Indian coolies ababajja okuzimba lwebwe akujituje Mombasa jireta Kenya jisa Kenya yingira Kampala yingira Fort Portal Kasese neyo kugira mu eastern side yebweto awali woka intermarriage abakatonto mumwaba bakyotala abo era boddo nombuuza tambulanga okutambulanga eggwanga lyo majja ajja koma ku ayinza okoma ku kitaawa nnyina ngatamenja jjaawe mpozi n'abayindi bali abajja amindi bye yagoba nawo mwabeerangamo basobanga ekiro ne bajja ne beeganzika ku bakazi abaddugavu bamufunisa olubuto ayitagenda mumutwala abo nabo ne beegattamu ekitete buli kya Musa ne gubeeraawo kati lwaki mbagamba ekigambo kino njagala ngo omuddugavu wonna wooli eno message njagala egendere bannayuganda mwenna oyinza obutayagala nze lumbuyenga bonna bwenjogerawo naye oyinza ebigambo byenjogera kubanga bikulu nnyo teriyagenda bikisomesa gy'oli si wammwe ewammwe lwe lukalu lw'omuddugavu ewammwe ye Uganda olina omukisa munene nnyo okunoonya ekikula emagala eddiba okisonda ekiwerodde ewammwe kubanga gye bakuzaala era gy'osibuka omuzungu tagenda kukwagala era okumanya tagenda kukwagala sitera nnyo okuzannya bubaka buno naye njagala obuwulirize naawe gwentera okugamba ebigambo bino bitwale nga bintu bikulu nnyo obuwulize bulungi buno obubaka bw'abana abasajja abalina enteekateeka ey'okukendeeza abakaddugala nga n'eddagala lye baba bakolera n'ebintu by'omuli essaawa zino byonna birina obutwa obw'enjawulo kansookeku ekyokezo ekyokulabirako gwe omuntu ali mu America ali Bungereza ali mu Europe ng'olina emyaka 5 ku 6 tosobola kwegeraageranya n'omuntu alina emyaka 6 ng'ali mu Uganda newankubadde embeera mbi bantu banjawulo olw'ensonga y'omubenda 1 emmere gye mulya mu Europe oba mu America erimu ebintu ebitakwatagana biyitirivu nnyo ebibaleetera okuba nga omubiri gwammwe gumunafuwa mangu n'okukaddiwa amangu era abantu abasinga okufa bangi mu America basinga obulungi bakaddugala kansa mu America asinga kulya nnyo community z'abaddugavu era ne mu Uganda mu Africa tetwalina kansa zinyo mu Uganda ennaku zino kubanga balina ekintu kye bateeka mu Uganda kye mutamanyi kinjala obagamba njala muwuliza akatambi kano nkimanyi akatambi kano mukawuli ka luzungu naye njaba nnyonnyola kewatono musooke mutegeere bulungi nnyo nakabazanyirako dda naye njagadde mbategeeze mukawulirize bulungi nnyo mukawulirize bulungi nnyo. One question from me. Where does any synthetic molecule serve the living? They don't. Right. I mean, none. And am I right in suggesting that a medicine, by definition, is something which contains synthetic molecules, something that is registered, patented, and put into the market as a medicine? Absolutely. Right. So what I'm learning from you, Dr. Young, is that a quadrillion-dollar enterprise is at work amongst us, decimating, culling the human family. Intentionally. Intentionally, using synthetic molecules, which by design are cancer, AIDS, all of the Bodiam and Kadrima. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're expropriated. Sigenda kwongerako bigambo birala ku iyo video. Muddugavu maya jova na kye kikolekedde. Musajja akugambye waliwo enteekateeka ya busiivu bwa nsimbi obwateekebwawo ng'eno yakutambuza ddagala n'emmere omuli ebirungo eby'obutwa ebiviirako okulwaza kansa n'enteekateeka ey'okuteeka ebirwadde eby'enjawulo ku kalulu ka Africa
olw'ensonga baagala okukendeeza obungi bw'abantu ku nsi kuno obuwumbi 3 naye ng'akawumbi kamu n'ekitundu kali ku luka lwa Africa. Olw'ensonga nti Abafirika temulina nkiddemu ntya Abafirika temulina mugaso eri byenfuna by'ensi. Kyekisooka Abafirika Abafirika mutudde ku nsi naye nga mutuddewo mu bukyamu eri abantu balina okubeera mu bifo ebyo. Abafirika mufunze temulina kubeera ku nsi. Kati yensonga lwaki babakolera ebintu ebyo. Yensonga lwaki buli lunaku Yoseeri ne Minister of Health baga tugenda gema n'ombuuza mugema ki. Kino bakikola n'okubalaga nti entalo bakulietinga entalo ne baleeta ebirwadde babiteekawo ne mukunkumuka ng'ebiyenje tebaagala kumanya. Museveni bwana abata ne mukuba endulu ku machanolo gutayagala kumanya antiru nga mukutte kye mulina okukwata okujjako Museveni muteeka amateeka gama mu nsi. Era kyovula nti abantu bonna abadde nga bayinza okubogeza eddoboozi okusimbira ekkulu y'omuzungu babajjeewo. Eyasembayo ye mugenzi Pombe Magufuli owa Tanzania muga ono ajja tufukira ekizibu ne bamujjawo. Kati gwali eyo oli mu America, oli mu Bungereza, oli mu diaspora kuwagawa teri muntu mwe wakwagala. Tubabeeramu ne tubamanyi. Ze tosobola kunga nti omanyi omuzungu ku munsi nga mumanyi nnyo. Ayinza okwogera nga kutaliddeko kano ka plastic smile naye nga mundaga So gwali eyo weebereremu mu nsonga emu oba endala okitegeere nti bano abasajja tebakwagalangako. Oyina kwebereramu mu ngeri yonna esoboka. Alright. So tuba tukyali ku nsonga eri eya occupation. Ensonga lwaki ebintu bino bigenda mu maaso mu Uganda baagala tusikiza abantu b'amawanga amalala. Mu kino bagenda kikola batya? Okusookera ddala bagenda kunyigiriza mu byenfuna kikuleetera okugwamu ekiwuka eky'eddaluddala ofune passport oliko ensi y'ogende. Bagenda gezaako okukola buli kimu ekisoboka okubateeka mu makomera ku nsonga entuufu n'ezitali ntuufu. Ekyo bakikola. Bagenda gezaako okuteekawo okwawukana mu mmwe kennyini abantu bannayuganda. Already akikola. Agenda gezaako nnyo okujja buli ddoboozi lya muntu yenna asobola okuvaayo n'ayogera. Ekyo already akikola. Naye akikola tamanyi nti wava munno waddawo munno. Abasajja n'abakazi abadde boogera bannayuganda abattiddwa. Museveni atasuubirako nti wasobola okuvaayo abantu aboogera ate nga basinga ne ku baaliwo. Yali tekisuubira. Ewava munno waddawo munno. Yali amanyi bwenzitaba Muzaata n'enzitaba Ssekina Kizito Lwanga n'enzitaba ba Anas Kalisa n'enzitaba bonna anja kuba nkiggadde nga teri ayogera. Ssebo ewava munno waddawo munno. Yensonga lwaki kati ku social media Museveni alese system ayogera amazima yawemula yaba ayogera amazima era bamuwa ne ssente okukola ekyo. Kati okuluzinga value y'obuwangwa n'ennolo kasita omuntu afuna aluzinga integrity n'abanga talina kasengejja mu bigambo byafulumya nga yalooza okuvuma omuntu omuwemula ekitundu ky'ekyama kimufuula okubeera nti yategeera bwawa amazima n'alowooza nti gwakivumye kigenda mumukosa. Gw'olwedde Museveni abakufudde ekyetere ng'oluzinze integrity yo. Nabagamba buli lw'okozesa ekigambo ky'obuwemu gw'okivumye tekigenda muluma wabula gwakivumye kiba kikufaanana gwakifulumiza. Teri muntu atamanyi kwogera bigambo ebyo. Tubimanyi nga bifaanana. Naye ebigambo ebyo byakozesebwanga mu nkola ey'ekyama mu mikolo so si ku mitimbagano ne mu bifo ebinywebwamu. Abaakufudde ekintu ekitategererwa akuggyako identity yo. Kati Abaganda n'olulimi Oluganda balufudde olulimi oluwemuzi
That means the language called Luganda is losing credibility, integrity. Luwedde mwaka wowo nga wono fumbe nyama obo muchere ne guba mwaka wowo kasita to fumbe mbere nga teri mu kawowo eba tekyali mmere kati olulimi lwaffe Oluganda abaluwe muliramu nodduwa omugoleramu agagambo balusudde terukyalina makulu. Gwe mbuulirayo omusogo omwe wemula mu lusoga, mbuulirayo omulugwala omwe wemula mu lugwala, mbuulirayo omunyola wemula mu lunyolo, mbuulirayo omutola wemula mu toolo, mbuulirayo omunyankole wemula mu lunyankole. Wabula buli ekiri ku social media kiwemulirwa mu Luganda nga n'abawemula beeyita manya ga Kiganda nenga akeera ku makya gy'omulimu gwe kuwemula kati kye kibayita okwonoona empisa n'obulombolombo n'ennono bw'eggwanga. Nero jakula omuntu nga tagenda kitegeera kubanga abantu abasinga otumu tebasobola kusoma kutegeera bintu bino byafaayo. Bakujjeka identity ensi zonna ezikulaakulanye kankumenyere zikozesa nnimi zaazo nzaaliranwa. Eggwanga lya Bungereza lyogera Lungereza kubanga lulimi lwalyo. Eggwanga lya Amerika lyogera Lungereza nenga ate Olungereza olwogera Lungereza niyo lutalo lw'Abangereza batondawo Olungereza olwabwe nga n'ebikolwa ebigambo oyinza obulira nga bimu nenga empandiika ekyukamu n'enjogera ekyukamu. Kati n'ensi ezaatwalibwa Bungereza ezimu zoogera Oluzungu naye ezimu zaagaana nga Buyindi n'endala. Kati ensi ezisinga obungi zonna mu nsi yonna bakozesa nnimi zaabwe mu bintu bibakola, mu bintu biboogera, mu bintu ebiteesezebwa n'ebiteekebwa mu nkola n'amasimu gabeera mu nnimi zaabwe kubanga ekyo tuyita okubeera ne identity. We lost the identity in Uganda, we don't have identity. Tetulina kitiibwa na buvo na buddo kasaba kujjako olulimi n'entegera yaalwo. Nakibagambye ku Lwokusatu. Tulina essetteeserezo wa Uganda gwe muyina parliament alimu ababaka 5,700 plus bwe mbaserabidde naye nga olulimi oluteesebwamu Luzungu naye nga si olulimi lwaffe. Teri mubaka ali mu parliament omwe atasobola kuteesa, buli omu ali omwo mugezi n'ekizibu kiri eki atya okwogera olulimi kubanga agenda dusobya banne bamusekere oba ne bannansi bamusekere ntamanyi luki tamanyi Luzungu. Naye ng'oyagala okutegeera nti abasajja bali mu parliament bonna bategeera era basobola okuteesa bagambe buli mukiise kozesa olulimi lwo lw'oteesezaamu oteeseze ekitundu kyo. Bagenda kuteesa parliament mujja gisanga mu Ivory Coast. Nkiddamu buli mukiise wa parliament ekizibu kikyalina mu parliament lulimi. Oluzungu tebalusobola tebalumanyi. Okuva ku sipiika okutuuka ku mukiise asembayo tebamanyi Lungereza. Gamba sipiika Anita Among ayimirire ng'akozesa muto nga tawandiise sipiika ayogera okumala eddakiika 3. Gamba Tayebu amyuka sipiika ayogera Oluzungu okumala essaawa embu nga takutte sipiiki yonna mpandiika bagimuwandiikidde. Mbaluka omutwe. Genda ku bakiise bonna. Negamba Tayebu agenda ayogere mu Lunyankole oba mu Lunyarwanda atese mu Lunyarwanda ojja kwogera ebigambo byonna ojja nakutyo ibwena bana basajja bagezi bwe bati. Gamba Anita Among atese mu lulimi lwaabwe ojja kutya nti Anita Among mugezi buli kimu ajja kiteesa bulungi naye kati ekizibu kyalina atyo Oluzungu. Okitegeera bulungi nnyo. Kizibu kye tulina Omuzungu yatubbako obuvo bwaffe n'obuddo. Ensi ezikulaakulanye zoogera mu nnimi zaazo gw'omugwira gw'oweetaaga okumanya olulimi lwo ddusuma kubanga gwo beetaaga bo tebakwetaaga. Ffe twasigalamu embeera y'obufuge bwagano tuvaamu. Kabo Yoseri kuno kwali. Tolowooza nti ekinanaagiza Yoseri kubanga bamuzaala naagira no. Alina ekizibu ky'okwogera Oluzungu. Kwe kwogera ng'alugattira alutunga. Goza kijere tajja mu public nayogera Oluzungu tabamuwandiikidde luwandiikire kubanga naye talusobola. Bino by'enjogera bituufu.
kati gobo yagala kumanya nti abantu basoma oluzungu baluyiga balutegeera kwata n'abagereka wa Buganda Sylvia Najinda Luswata omuteeko wali atandika okwogera ojja kudduka ojaga mu Ngereza kwata Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Kabaka wa Buganda Mugamba atandika okwogera Oluganda oluzungu ojja kudduka ozoga nti Queen yayogera nenga tende mu lumiro bagadde ogera alogera bulungi nalutegeera wano mwana bannanta bazze okwogera bassa omuntu atandise simanyi ayitolidde ekizibu tuganye okutegeera kiki tulife bakaddugala tuganye okutegeera kye tuli n'oliro tutomwana kusomera yayogedde olukisoga bamukubi vanachula yaluwa buli lwokuba omwana omujjako olumire oba omwana aba aluzinga identity y'omwana aba aluzinga confidence aba aluzinga okwemanya n'okwetegeera okwo tuyita okwemanya n'okwetegeera kye tuyita confidence okitegeera fiche kizibu kye tulina mbu simanyi abadde ayogera vernacular what is vernacular tewali vernacular olulimi lw'oluzaale lwalina okwogera ziri ennimi ngwira si zaffe oli muddugavu toli Mungereza toli munnamagoya gozaki omudaaki ayogera Ludaaki lwaki omufalansa ayogera Lufalansa lwaki omuspain ayogera Luspain lwaki omubrazil ayogera Lubrazil lulatini luki gende Kenya boogera Luswahili Tanzania boogera Luswahili boogera Luswahili gende South Sudan boogera Luwarabu kuba zimu ku nnimi za boogera Oludinka ku parliament yaabwe gende Congo bateesa mu Lulingala neffe bano abantu balina cow mentality baforcinze abantu okuba nti bategeera naye nga bwemuyita okwogera neke nnyini ali toddoogera yita ono omutamivu omwe diddigi omugamba ayogere aja alo olwagatta ne mugamba ayogere Olunyankole mugamba ayogere Olunyankole ajja kwogera ojja kule bulijjo n'omusajja ategeera nenge ekizibu kye lulimi ekyo ekikookolo bwe tuteggyeko kikookolo kyakwetya nakwetegerera nga tulowooza nti balina tutegeerera abazungu bwe buzibu bwe tulina watulina ejiiko ziva China Musa Bode yali akola ejiiko yalaga Ludda baamufiisa n'afa n'ebintu bino bifa twalina Ssembuule ng'afulumya ebyuma baamulemesa n'afa ne vidi ne pikampuni ze ne zifa twalina n'omusajja Zimwe construction ng'akola enguudo Zimwe mwamusula ne mumutta n'omutta kampuni n'efa takyasobola addi kampuni tekyasobola addi okusima ttooyi kubanga mumwagala kujja buli muntu yenna asobola okukola ekintu Obwakabaka bwa Buganda bwalina project impitivu zonna zigudde under the influence of Mayiga kubanga bamuteekawo to occupy and to no bamuteekawo okukwasaganya n'okutuula ku buli programu yonna ekulaakulanya Obuganda yateekewo ezize Obuganda bubanja obuwumbi 550 muzo obupangisa abakozi ba Buganda bali bafuna ensako abazaana ba Kabaka bali bafuna ensako abalangira n'abameja bali bafuna ensako Buganda yagabanga scholarship ng'esomesa abaana ba Buganda ku bwereere tewakyali sente ziveewa amataka olunagatondiddwa tetukyalina buwangwa nannono bakuyita buyise Muganda linnya naye nga tokyalina meaning kumaki ekitegeeza okuyita Omuganda nga tolina muvubo na buddo nabagamba mujja tuuka ekiseera nga n'okuyita erinnya Lumbuyo owulira otya nga terikyalina wesobola kufuna mulimu wadde okuyingira office weekiri nze sekandi nga terina meaning terikyalina kigendererwa wadde omukolo mujja tuuka nga n'okukuba byennyimbe tebakyabakiza kuba byennyimbe wadde okwalula abalongo oba okubazina nga nempe okutuulako okubulya ekintu ekituufu bajja nga nti oyo sitaani Ngeba ganti olugo sitaani nawe n'otwala ekyo olugo sitaani nyenze ku Yesu
Yesu gwogamba ati omugenzeko nga negibagaje bamuzaale Nazaresi omuyizi yayiyo gokusanga oyogera ku kigambo Yesu miggo komera myaka 10 okyakozesa ngalabi ngenze lubalembera nga nembiro kwotadde baddugavu mmwe mukyusa obwongo mutekyusa endowooza mukyusa endowooza abagenda okusinza Katonda musinze kiriza mu Katonda ebirundi 10 ku 10 nega na amadini ge mugoberera mugagende kompola kubanga abayagaliza ebyabwe bangi nnyo madini abo newankubadde mulimu abantu abatuufu naye abasinga obungi mu madini banoonya byabwe mukitegere buno obubaka njala bugende buli kaddugala yenna gy'oli mu Uganda kasawuddemu musoga munyankole mutoolo buli kimu muzuukusa obwongo bwammwe magulu meru na mago yatakwagalangako ne bw'onooba olina ebitabo nga wasoma diguli 7.5 togenda musinga ne mw'onaamakumi mutogenda musinga kubanga gwe nokkalayo ka video nkazanyi baagala ofe tebaagala obeerewo mwetegerere mukole mulina okukola omuzungu ajja kweretanga bafukambirira ekyokulabirako kankibawe omugenzi Idi Amin Dada yawaako Saudi Arabia obuyambi yawaako Dubai obuyambi bajja bamufukambirira ng'enkola ya Uganda etudde lisitede kati ate mwe mugende ne mutwala abaana bammwe Dubai okukola ebintu bali ku street abamu tebakola bali Saudi Arabia bali miyumba naye ng'ensi Saudi Arabia Amin yagiwaako obuyambi ensi Dubai Amin yagiwaako obuyambi gye mukutta abaana bammwe n'abazzukulu muba toteri kufukambirira nsi ezo kiki ekyatuuka ku Uganda kyenjagala okubuuza naye nga wandiyagadde okubeera ku muntu gw'omanyi nti akusosola gomanyi kibayita okusosola n'otula mu baasi nejjula bulungi n'obagana otula wootudde n'otula ku ntebe bw'omu oba tekimumalidde n'atula wooli naye nga akutta akantu ali bwata kubanga aliraanye gwe kaddugala nabatataddeeko n'akwata kukwasona golozanga kuba akutte ennyindo naye nga si gwe owunya in fact ate ye aba awunya kubanga fe abaddugavu tunaaba nnyo naye ye omuzungu okunaaba kizibu kyabwe tebanaaba naye yakulaga wakula nti otuddewo n'akwata bwati akatambaala n'ogenda mu mall okugula ekintu olinaga you can't afford this item nenga you have your oyina sente zinaga tosobola kigula kubanga n'omulaga nti sente ozina n'okigula n'akwata ku mubwata n'ogenda okupangisa ennyumba onaga nti kuzina apartment tebakkirizaako baddugavu zina apartment tebakkirizaako baddugavu yembeera gye tusanga kati gwe kaddugala ne bono boyine bakola mmeka kiri mu ndagabutonde y'abannamagolya tebaagala muddugavu kola buli kyokola ng'okola oterekodde ewammwe tulwane tujje abanyarwanda mu nsi yaffe tudde okwaboowe tukole buli kimu ekirina okukolebwa tukoze ensi zaffe omuzungu ajja kujja atufukamire kubanga talina kyalina without Africa watali continent y'abakaddugala omuzungu tasobola kubeerawo wadde okumala emyaka egi kino ekikuddamu tulwanyise gavumenti embi eriko tukyuse ebiragiro n'amateeka tukolere ensi yaffe
omuzungu ajja kujja tufukamirire nga tetumukubidde essimu. Omuzungu tasobola kubeerawo n'ekonomi ekumala myaka 3 nga tafukamiridde muddugavu. Ekyo kijje ku nze kubanga gye bajja buli kimu. Gw'olina chance osobola olina omukisa we bakanooloota ekinaabeerawo. N'ofuna omuzungu taloota, tebalina mpewo. Ne gwe ne bagamba okulootako nti waliwo sitaani. Olugoye oyambadde bajjajja bwe baatandika bagamba nti sitaani, olugoye lwa sitaani. Sitaani ani yalabe ku sitaani? Njera kubuuza taata mama ali kuno walabe ku sitaani era apangisa awa. Sitaani ye gwe kennyini. Kasita otandika obutekkiriza muno otandika okukkiriza mu bintu by'ekisiru gwe sitaani. Kasita ova mu kintu kyekuleetera emirembe n'otandika okwemalako emirembe ng'okola ebikolwa ebitajja mu bantu gwe sitaani. Sitaani tabangawo ku nsi. Gwe kennyini ebirowoozo bye ebikyamu bye bikuleetera okubeera nti gwe sitaani. Sitaani tabeerangako wano ku nsi tabeerangawo. Omuntu gwe sitaani kasita okola ebikolwa ebitagoberera bya buntu obeera sitaani. Oyala okuŋŋamba sitaani yakubira essimu ogende olwoga omwana amugjawo. Sitaani yakubira essimu ogende otta omuntu. Sitaani yakubira essimu ogende obbe booda. Sitaani yakubira essimu ovume Kyagulanyi oba sitaani yakubira essimu ovume Lumbuye. Sitaani yakusindisa ogende Mbwenzi oba sitaani yakukema ogende oliwe Kabaka obutwa. Ku byonna by'enjogedde ani yakubira essimu ku bonna? Who instructed you to do obscene things against your fellow human being? And you put it on Satan. Where is Satan? Satan is nowhere to be seen. It's really a human being behaving like animals. And we turn it into Satan. It's not Satan. It's we, the people. Tebakulimbanga. Ekikolwa kyokola ekitagenda ku kikolwa kya buntu ye sitaani. Sitaani tapangisa wantu, talina adulesi, era tabeeranko ku nsi. Ffe sitaani okusinziira ku bikolwa bye tukola. Sitaani yakusindika ofera abantu n'obafera n'odduka kati nga bana ba Capital Chicken. Era nga sitaani yatukemye nesannakukema kibadde mu mutima gw'okunganya ssente z'abantu n'obabba. Ne Museveni yazugamba sitaani yankemye ndagire order kwata oyo tono wo obutwa. Sitaani yakemye kati buli akavudde kwandura katandise. Mubadde mumbuuza ebinsonga ezikwatagana ku nfa y'omugenzi Dr. Aggrey Kiyingi. Eno update eriwo essaawa zino. Musonyi omukatu. Wetwogerera omugenzi Dr. Aggrey Kiyingi omubiri gwe buyinza okulwawo okudda mu ggwanga Uganda. Kutya gavumenti y'eggwanga lya Australia yabetaddemu omukono muwanvu. Era omukyalo oyo bw'eteba entaanya amenvu singa bamala okunoonyereza ayinza okukomekkereza emikono gye gitawemera muwemba. Mbuuza lwaki? So fa oba mu kunoonyereza okugenda mu maaso gavumenti ya Australia ebitaddemu ennyindo era eri mu kunoonyereza. Yakagenda okunoonyereza mu maka g'omugenzi emirundi egisukka 4 ng'enoonya obujulizi. Era ng'enoonya n'essimu y'omugenzi okumanya ebiki ebadde byogerwa ku ssimu eyo n'ey'omukyala kennyini. So fa obujulizi obuliwo sijja bwogera ku lw'ebyokwerinda nenga bonna buli omukyalo n'okuba nti abadde akolagana gavumenti ya Yosette Bahabulwa okugjawo Dr. Aggrey Kiyingi. Omusajja ono okumanya taswala Yoseri yatuuse ku kiseera n'asindika bapatamanya ngamba be bagende bateese ne gavumenti ya Australia nti ebyokunoonyeza biveeko bawo omulambo baguze Kampala omuntu aziikibwe. Gavumenti ya Australia bagambye akakajanja akanyampya gula akamugwanya mu katwale wammwe eno si Africa. Gavumenti ate omuntu gwe mbadde munoonya mumuteekako muti essira bw'ate mumuzze waka mumuziike tugenda kunoonyereza. Omanyi Yoseri akola ebintu bye n'ayagala okuteeka influence wamu yabadde ayagala kuteekawo influence mbo bakwasaganya gavumenti ya Australia bagende akintu kireke kiyitira mu lujja kubanga mbega wabagenda mukwata n'abakiri mu kintu kino ky'okutta Dr. Kiyingi babalyewo over. Kuba gavumenti ya Australia atandise okukola dda okunoonyereza mu kampuni z'amasimu agakulwanga omukyala n'agakulwanga Kiyingi
n'entambula omukyalo gy'abadde atambula nabaani babadde adiringa nabo byonna bamaze okukola kawuntataka y'ebintu bino so mujja kuwulira ekinaava mu y'ebiraka so Museveni yasindise dda abantu be bogeze gavumenti ya Australia basobole okuba nga bava mu kintu kino naye gavumenti ya Australia bagambye obegambye bannyammwe ffe tuli mu kunoonyereza kubanga nabadde muntu wa kitiibwa nnyo era asaanidde okuba nti anoonyerezebwako nga obuyinza bulagira kati gweoyagala kuŋŋamba nti era sitaani yakema Yoseri n'oyo omuwala okutta kingi sitaani yeggwe kasitova ku kintu ky'obuntu nodda ku kintu ekitagobera amateeka ga Bwakatonda na bulombolombo gwe tuyita sitaani ne bw'olaba omuntu n'omufunirako akasajja ku mutima nga takulinaako buzibu sitaani oyo akulimu n'omuntu akusinga mu buli kimu nga takutuusangako buzibu n'omumerako akasajja we gwe bayita sitaani notte enkoko ya neighbor wo oyo sitaani gwe kennyini gwe sitaani teyakulumbye tannakubirako simu kuba tomuwandiikirangako bbaluwa naye omuzungu n'akulaga nti sitaani muddugavu kubanga kala yagimanyi amanyi kala yo oyo sitaani neno dda musimanyi sitaani yankeme takubirangako simu era totaddamu nakusinikira ebinyo musimanyi sitaani yankemye teri sitaani gwe sitaani kasitova ku bikola eby'obuntu n'okola ebikola eby'akalogo kalenzi ebikola eby'obufere ebikola eby'obutemu oyo gwe bayita sitaani gwe kennyini ng'ali mu ggwe era kyova olaba ku nkola eri y'abazungu eyaliwo baagiyitanga liiso ku liiso kubanga bo baali bamanyi onzigyemu eriiso nabali kujjamu omutemyeko omutwe bagukutemeko kati bo ne bagamba tujja kumekereza nga batuttidde abaffe lwaki tugendako mu kooti ne tukyusakyusa obujulizi n'okutiisatiisa muntu waffe asobola okubeerawo n'atafa we baleetera enkola eyo naye nga oli enkola yaliwo omusse yes naye tebakubuuza yenkola yaliwo eyo wassa omuntu naye bafa teri kubuuza naye omuzungu yamanya nti abataddewo enkola nejjatuuka nga kiri ku mwana nga naye yasse omuntu bamukutte nga tolina mwana mulala kati lwaki kateekewo amateeka gano tusobola okuyita mu baluwa ne babuzaabuza ne tuyita mu balamuzi ne bagunyiganyiga omwana ne bamuta oba ne bamuteekako ka sentensi katono bwe baakolera ekintu ekyo mukitegedde bulungi naye ngedde enkola yandi nzijjemu eriiso naye bakuggyemu eriiso nsemu olulimi bakuggyemu olulimi yenkola eyaliwo muzungu laga oyinza babekyusa nakatola mu budde obuluga n'amateeka agaliwo era bagavulungavulunga ne bavulungavulunga ne bakyusakyusa obujulizi ne bakola kyovola nti omuntu omugamba amazima naga nti propaganda naye ngaomugambye amazima kuba tebaagala mazima okitegeera kati bwe bantu baffe abo so buli muntu gyali webereremu naye nga naye buli muntu yenna nga nfundikira mu dakiika 2 oba 5 tusabire nnyo baganda baffe bali mu ggwanga erya South Sudan anabagambako nti Yoseri ajja kuteekayo olutalo era olutalo gye luli lwakuba tebalwogerako olutalo tebalwogerako kubanga olutalo lwatandikirako omwezi lwatandikirako z'omwezi 15 omwezi ogw'e10 era ebiwandiiko ne bifuluma okuli ekya gavumenti ya Sudan n'ekyabayeekera bibino ebiwandiiko ebyafuluma so bannaffe bali mu Sudan tubasabire kubanga olutalo ekikiwayi kyenyiza okugamba nti kiyinza okuba kirimu omukono gwa Museveni kyafuluma ekiwandiiko ekyo ne gavumenti nayo efulumya ekiwandiiko kiikino ku lutalo lugenda mu ggwanga erya Sudaani ey'Amaserengeta so nabaga nti olutalo luno lujja kubeerayo maye olwembaga ebintu bino ne mwewunza nga batategeera nabagamba olutalo lugenda kubeerayo very soon luuluno nalwo gye luli mukitegedde bulungi nnyo kati ate ebintu ebimu nina kinabagambye kye mwataategedde
na information just kyafulumya nga njagala gwebo mugire bulungi nnyo bya kubanga namanya nti renkola information emu Museveni yajjamu intelligence oba ne beetereza kanjala ebintu bagweko bugwe oluvannyuma je bagati kino kyali bwe kiti kubanga nakizudde bulenjogera ebintu bino olumu ndabula Museveni oba nobawo ebintu bakyusaamu kati mu kaseera kano ketulaga mutuwadiza okukomerekereza omwaka waliwo akatubagira waawo n'oguyingira wali wagenda kuba akatubagiro kangi era musuubire diversions nyingi kasitono lwa diversion nga zisusa obungi mu making sure nti waliwo bigenda okujja bigwewo mbadde sitera nnyo kuwa bantu budde naye ndoza ku Lwokusatu kanzije mala okujjawo ki diversion kino mwenda ekibatadde ku bunkenke ngenda kibabuulira so saagala mbeerera kumutya just musirike temunyega mu muntu yenna musirike nga bwe nabagaye musirike ngenda kujja bamenyere ki diversion ekiriwo ekyo kubanga fu mulimu gwaffe gwa kubategeeza bimutasobola kulaba tubibategeeze mubitegeere era kyovula tugumira ebivumo tuwemulwa tuyitibwa buli kimu kyagala okugamba naye nga gwe information maze gifulumya omulimi yasinga okubonaabona okutuusa emmere mu restaurant wogisanga ogirya kati ffe tuli balimi tulima buli kimu tukibatera ku mmeeza ne mwejovaana kati gwe mulimu gwaffe mulemu n'atuwemula ne mutukola fe omulimu gwaffe gwakulabisa gwakuleta information mwe ne mwejovaana we muzisanze gwe mulimu gwaffe kati ku Lwokusatu ngenda kujja bamenyere ki diversion kyammwe ki diversion kyaba bataddemu ekyo simanyi ki political party ngenda kujja bulungi nnyo sitera kuwanya obudde nenjala ngenda bakolera video mbamenyere buli kimu kyonna kye mwagala okuwulira era mujja kakkana nga mujja pressure yammwe era njala fundikira nga mbagamba temubaako kimutya kyonna kukigenda mu maaso ku social media temutya sirika tobaako kiti kutiisa kyonna abawemula mbaleke bawemule bana bakola okuva eri mugundi ate badde ne bati ngenda kujja ku Lwokusatu mbanyonyola buli kimu kyonna era mujja kakkana nga mukakkanya emitima avumi kyagula bonna bali luddawo where are they are nowhere to be seen so calm down cool down don't rush just calm down ekiwola oba ekyokya okinira nekiwola nekikwasa engalo kakka tumwogera ku muntu genda muleke baleke beekonge bakole buli kimu bakikole ne towemula muntu tovuma muntu gwe buli kimu kitulire bwoti njagala ogenda okutuuka Lwokusatu nga mmaze okutunula ensonga zonna muzaanalaizi buli kye nabagambako kyonna mu ntandikwa mugenda kiraba just gwe sirika tukayana abawemula bangi nnyo nakugamba the moment omuntu oba nga talina point agenda kujja wemule kati mukuwemula gw'omuleka gwe n'okola ekiddako and I appreciate njagala okubaza mwenna bacomrades abali ku social media abalizoninga abantu abo mbabuulidde ekyamayiga kyayiika n'abakozi abasinga obungi tebalinasasula bali mu kudduka n'abaali bamufuuyira bali mukuutira akadingiti bonna ku social media basinga obungi bonna oluvannyuma bategera fanire ekintu kikyamu so mwenna ku Lwokusatu ngenda kujja mbakubira buli kyonna kyo ngenda gikola nga nzijjayo buli kintu kyonna nkibaddizeemu nkikola recap ntuka ku diversion gye baba bataddemu gye muli mu kutya simanyi political party empya wuufu mukama bakumira takumira mpera tusikane ku Lwokusatu saa 2 ez'akawungizi mukama bakumira takumira mpera twegweko mukama bakumira Ssaabasajja Kabaka ankumira balangira n'abambeje n'abantu mwenda buli mujja asinzira okubanga alabira akatambi kano ngenda basabire mu muntu nti na gyoli mubenga mwekuuma musobole okula ku Uganda empya ebigambo bingi bitambula naye ebigambo tebitta ku muntu gw'olina okwekubiriza mu mutima gwo n'ogamba kino nja kitwala kino sijja kitwala abogezi bangi ne tebakusuza kayanzi tukimanyi nti ensonga gye tulimu olumu abogezi bangi abalina ensa n'abatalina nsa ate buli omu alina omuwa gwe tosobola mugaana kwogera buli muntu waddembe okwogera kyayagala naye mu nsi erimu emirembe n'eddembe buli muntu omuleka n'ayogera kyayagala ne kiyita mmanyi kyolumu kiyinza okukosa naye ate ebiseera ebisinga bw'owuliriza oyiga bw'ogaana okuwuliriza toyiga kati ebiseera bisinga njala bagamba nti ebigambo tebitta
ate obugumiikiriza bwalabisa wammese ku ddiba lya Kannamunda gye. Ngera kusaba Mukama Katonda buli munnayuganda yonna gy'ali gye yawaŋŋookera ogenda okunoonya ekigule Magala eddiba omwoki asinga okwagala omukuume. Mukama Katonda nkusaba owe obuyinza n'obugumu n'obugumiikiriza eri bannayuganda bonna abalina emitima egiterebuka mangu ng'egyakamyu basobole okubeera bagumu buli mu nsonga yonna egenda mu maaso mu nsi yonna. Manyi bangi bagenda okunoonya ekikule Magala eddiba naye tebannakifuna n'abakifunye ate munnange olumu kikozoobana. Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka, kuuma bannayuganda, kuuma ensi yaffe Uganda. Otwanguyiza omulimu gw'okwetoolako nakyemalira n'akabinja ke konna kubanga tekalina kintu kye kalekedde bannayuganda. Mukama nga bw'agamba nti okuyiwa omusaayi gw'endiga kisinga okuyiwa omusaayi gw'omuntu. Butyo n'owaayo endiga n'esaddaakibwa tusaba otusaddaakire yose erina obuligayi bonna butuviire kubanga ensi wagituweesa ddembe. Tetulina kye tunaakunyumiza nga tutuuse gy'oli olw'ensonga tetunyumiddwa so nga ate ensi wagitukwasa ddembe tunyumirwe. Buli muntu ali mu kubonaabona weesabire ng'osabira eggwanga Uganda n'alina ekisoboka okukola kikole ng'okikola ku lw'eggwanga Uganda. Tonoonya kifo, tonoonya nsimbi kubanga ensimbi ziggwawo ate ensimbi nnyukuta oba nnamba buli abala ayongerako nkya ate bwe ziggwawo zonna oba tokyalina kikyogenda kubala. Mugumire ku kwagala ensi yammwe kubanga tewali gy'ogenda kulaga walala. Abazzukulu bonna ogenda baleka ku nsi abaliddawo okunyumya ku lugero nti muzzukulu bajja gye yaliwo ku nsi kuno yakola kino na kino kitubu kya kino. Katonda ali kubuuza ku nsookozeeko ki ku bintu by'ennakutumu okukola mu kyo mwe muli okulwanira eggwanga lyo mwe muli okulwanira abo batasobola kwerwanira n'abasobola kwogera. Oyina omumwa omutwe gukola Windows ziri updated naye osirise obonidde olinga atali mu nsi gw'olina mugaso ki mu nsi ate ng'okimanyi nti okwogera kuyamba bangi nnyo ne bw'osirika obanga atolidde obulamu bw'abantu abasinga obungi. Abantu bangi mu nsi kano tebakwogera naye gw'alina okwogera kozesa omwangu otaase abo batasobola kwetaasa. Mukama Katonda w'amaanyi abakulembeze bonna abeesa abasobola okukyusa eggwanga Uganda. Tulaba obuvuyo bungi nnyo mu kukyusa abakulembeze abasinga obungi mu Uganda ku myaka gye tulina tetulabangako kukyusa bukulembeze bwa mirembe. Kyetulwanirira tetwagala kulaba ku musaayi kubanga tetuli bassi era abassi bakomekkiriza tebalina kye bafunye. Mukama tuyambe otugire entalumbwa eyatugirwa okutulumba okwaffe etufuukidde akyambika oba kagumba mu ngatto. Mukama ogitwale abazaana bo n'abantu be watonda mu ggwanga Uganda abaawanga okugenda okunoonya ekigule Magala eddiba taata bakooye baagala kudda okwaboobwe bakooye okusosolebwa bakooye okubibwa omuzira bakooye okutuntuzibwa bakooye okubbibwa bakooye okumalibwamu ekitiibwa bakooye okubanga emmomboze ku nsi. Era y'ensonga lwaki ennaku zino olaba abantu abalina stress bangi nnyo. Mwannyinaze Shanita namwe bw'akyayita Diplosoni. Mukama taase eggwanga lyo taase buli omu omuwe ekyo asobole okutuukako nga weesiimidde omuyita okutuuka ku ntebe ye y'obuwanguzi ng'alina olugero lwagenda okunyumiza so si kujja kirinnya mutikka olw'okuba nti entalumbwa emuggyeko. Mukama kuuma Uganda kuuma ne bannayuganda. Amen.